Mwe abakuŋŋaanidde wano era nammwe abakuŋŋaanidde mu bifo eby'enjawulo mu nsi nga mutulaba ku mitimbagano, tubaaniriza nnyo. Mutegese okwaniriza ekigambo kya Katonda? Leka ffenna tufukamire tusabe. Father in heaven, Kitaffe ali mu ggulu, it's a blessing to be in your presence on this your holy Sabbath day kya of mukisa rest. gw'amaanyifu okubeera mu maaso go mu kiseera nga kino nga tuzze olw'okuyiga ekigambo kyo. Tuzze mu maaso go kubanga waliwo obubaka bwe watuwadde, ate omulabe nga yawanguliddwa kubanga ffe Now tuli as we wano. open up your words, as we run to and Nga bwe tugenda okubikula ekigambo kyo, okuyita mu byawandiikibwa eby'enjawulo, otuwe nti okumanya Kristo byeyongere mu mitima understand that gyaffe. we're living in the time of the final shape. Era tukimanye nti tuli mu kiseera eky'oluvannyuma era n'okukuŋŋuntibwa okw'oluvannyuma, era nga kye kiseera eky'okuteekebwako akabonero ku bantu bo. Otuwe okubeera n'ekiruubirirwa ekigamba nti okufa kunsingira okubeerawo nga naye sikuweesa kitiibwa. Indicate your character Era mu nnaku zino ez'oluvannyuma tulabise empisa zo, era mu nnaku zaffe zonna tulage nga nti more than tukwagala nnyo okukira ekintu ekirala kyonna, anyone else in this world. era nga tukwagala okusinga abantu abalala bonna. Otufukirire Mwoyo wo Omutukuvu, And feed us with era otuwe okweddaabulula n'okudda obuggya, era otuwe ku mugaati omulamu oguva mu ggulu. amen. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu linnya lya Yesu Let's turn our Kristo, books amiina. in our Bibles, get your writing instrument. Tukwate ebitabo byaffe nga ze Bayibuli, era ne we tugenda okuwandiika, tugende mu kitabo kya nnabbi Haggayi. Tugenda mu Haggayi essula ya 2. Era nga leero ngenda kwogera nammwe ekigambo kya Katonda ekirina omutwe ogugamba nti okunyeenyezebwa okw'oluvannyuma oba okukuŋŋuntirwa okw'oluvannyuma, era nga kwe kuteekebwako akabonero ak'oluvannyuma ku baana ba Katonda. Era nga tuli mu kiseera ekyo, era ekiseera ekyo kinaatera okutuuka ku nkomerero. It's almost finished. Ekiseera kinaatera okutuuka. Era ekibuzo kye twandibadde tusaanidde okwebuza kye kino nti tulaga bulungi ekifaananyi kya Yesu Kristo nga bwe twandibadde tusaanidde okukikola. Kino kye kiseera eky'okweteekateeka eri abantu ba Katonda, era tubeerewo nga tuli beeteefuteefu, era ne tubeera nga twetegekedde ddala. Era njagala nyongereko nti tusaanidde tuteeketeeke n'abalala ng'ekiseera tekinnaba kuyita. Tugenda mu Haggayi essula ya 2. Bayibuli weetugamba nti okukuŋŋunta okw'oluvannyuma era n'okuteekebwako akabonero ak'oluvannyuma bijja kubawo ng'okukomawo kwa Yesu Kristo tekunnabaawo. Mu Haggayi essula ey'okubiri tugende ku lunyiriro olw'omukaaga. Baawandiika ne bagamba nti kubanga wayogera Mukama ow'eggye nti ekiseera kitono nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Nate ku lunyiriri olw'omusanvu bagamba nti ndikankanya amawanga gonna, era baani abatuula mu mawanga? Bantu be bagatuulamu. Wano bawandiise nti nja kukankanya amawanga gonna, n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja, era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa. Wano eno ku kyawandiikibwa kino, Ellen G. White we yaggya erinnya ly'ekitabo ekyatuumibwa nti ayaayaanirwa okuyita mu mirembe gyonna. Ayaayaanirwa amawanga gonna. The second coming of Christ. N'olwekyo bino bisaanidde bibeerewo ng'okudda kwa Yesu Kristo tekunnabaawo. Newankubadde ng'ekyawandiikibwa kino kisobola okukozesebwa ng'okujja kwa Yesu omulundi ogusooka, wano twogera ku kudda kwa Yesu Kristo era nga teboogera ku ekyo kyokka, naye Katonda agamba nti ndikankanya eggulu, ate si ggulu lyokka naye n'ensi. Kwegamba ajja kukankanya eggulu n'ensi. Tugende mu kitabo kya Bebbulaniya essula 12 tusooke tufune obukakafu bwa bino, kubanga ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti ekikankanyizibwa kyonna kisaanidde kikankanyizibwe okutuusa ng'ekyo ekitasobola kunyeenyezebwa kye kyokka esobola okusigalawo. N'olwekyo oluvannyuma lw'okukankana kuno bwe tugenda okusobola okumanyira ddala omuntu oyo abali wamu abo abaasigalawo. Nali mbagambyeko nti omuntu asobola okuyitibwa omu ku abo abaasigalawo naye nga tekitegeeza nti maaso ga Katonda naye y'omu ku ggwanga lye. Ebyo bwe biba nga bitegeerekese bulungi, mikwano gyange mugambe nti amiina. My friends say amen. Hebrews Tugenda mu Bebbulaniya essula 12 tutandike n'olunyiriri lwa 26.
eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigadde omulundi gumu linyeenya ensi, si nsi yokka naye era n'eggulu. Kuno kwe kudda kwa Yesu Kristo, kubanga bino byawandiikibwa oluvannyuma lwa okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwasooka. Kati wano ku lunyiriri olwa 27 bongerayo ne bagamba nti n'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okugibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa. Bayibuli etubuulidde bulungi ekyo eky'okunyeenyezebwa kye kitegeeza. Kitegeeza nti abo bonna abanyeenyezebwa bagenda kubanga bakuŋŋuntibwa. Abantu bamu bajja kukuŋŋuntibwa, naye abamu bajja kukuŋŋuntibwa nate bagibwemu. Naye oyo atanyeenyezebwe yajja okusigala. Ojja kusigala nga okyanyweredde ku Yesu Kristo, naawe ojja kunywerera ku mazima mu kiseera kino. Njagala mbeere omu ku abo abantu abatajja kuvaamu. Kugwe kiri kitya? Leka tukome ku lunyiriri olwa 27 nti ebyo ebinyeenyezebwa bisaanidde bigibwewo, olwo ebitanyeenyezebwa olwo bibeere bitya? Bisigale. Awo we walaga abaasigalawo. Ate Bayibuli bw'ebanga eyogera okukuŋŋunta, eba eyogeranga kuno okukozesebwa olugali. Eba eyogeranga okukuŋŋunta kw'olugali. Bameka ku mmwe abamanyi ekikozesebwa kye bayita olugali, naddala mmwe ababeera mu byalo? Kino ekikozesebwa kiyambako okukuŋŋunta ne kijjamu ebicaafu okuva mu birime, kubanga bakikozesa nnyo mu kukuŋŋunta naddala mu bitundu eby'omu kyalo. Osobola okuŋŋunta ebijanjaalo oba ebinyeebwa n'obijjamu ebicaafu. Oba leka tuwe ekyokulabirako ku kasengejja. N'olwekyo n'ekyo ekikozesebwa kikuyambako okukuŋŋunta. Tugende mu Amosi essula ya 9. Kuno kukuŋŋunta kw'amaanyi era nga kwe kusengejja okw'amaanyi, era abamu bajja kusigala mu mazima, nate abantu abalala bangi bajja kusuulibwa ebweru. Tugende mu Amosi essula ya 9. Leka tusome ku lunyiriri olw'omwenda. Wano Yesu Kristo ye yali ayogera, si Andrew Henriquez, naye Yesu Kristo ye yagamba nti kubanga laba ndiragira era ndiwewera ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna ng'eŋŋano. Leka bino tubyogereko mu kiseera kyaffe. Kubanga ndiwewa Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu, era nja kuwewa oyo yenna ayitibwa erinnya lyange. N'olwekyo bawandiika nti kubanga nja kuwewa ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna ng'eŋŋano bwe ziwewerebwa ku lugali, nate tewaliba nakaweke n'akamu akaligwa ku ttaka. N'olwekyo ani ono agenda okuweebwa ateekebwe ebweru, kubanga tukirabye nga bonna bajja kuweebwa. Mulabe ku lunyiriri olw'ekkumi bagambye nti abalina ebibi bonna ab'omu bantu bange balifa n'ekitala, mulire ekigenda okubaleetera. Kubanga wano bongeraho ne bagamba nti aboogera nti obubi tebulitutuukako so tebulitukulembera. Abasinga bagamba nti nze olw'okubanga ndi mu abo abaasigalawo, oba nti olw'okuba mpitibwa Omwadiventi ow'olunaku olw'omusanvu sisobola kuzikirira. Naye wonna w'oyinza okuba ng'osabira oba erinnya lyonna ly'oyinza okuba ng'oyitibwa, ekyo tekisobola kukuwonya. Mulabe ku lunyiriri olw'e11, kubanga olunyiriri olw'e11 lutulaga bulungi nti okunyeenyezebwa kuno bwe kunaaba nga kuweddewo mu bantu ba Katonda, era abo bonna abaalabise okuba nga tebali ku luuyi lwa Katonda ne baggibwamu, abo bonna bajja kuggibwa mu mazima bagende eri obulimba. N'olwekyo Bayibuli wano etugamba nti bano be tubadde tuyita ab'ensi oba bannamawanga abaayaniriza Yesu Kristo era n'enjiri ey'omu kiseera nga kino, abo be bajja okujja bakwate ekifo kyo. Bino leka tufune obujulizi obubiraga. Leka tusome ku lunyiriri olw'e11. Ku lunaku olwo, lunaku ki olowooza? Lwe lunaku luno olw'okuweebwa n'okukuŋŋuntibwa. Ku lunaku olwo ndisimba eweema ya Dawudi eyagwa. Bino ebigambo njagala mubyekkaanye. Bawandiise nti ndisimba eweema ya Dawudi eyagwa n'enziba ebituli byayo, era ndisimba ebibye ebyagwa, era ndigizimba nga mu nnaku ez'edda. Ekyawandiikibwa kino kitegeeza ki? Ebigambo bino biyinza bbanga bitegeeza ki singa tubiteeka mu ngeri ey'okunyeenyezebwa oba okuweewebwa? Bannamawanga bajja okukyuka bakkirize ekigambo kya Katonda, bagenda kujja batuule mu bifo ebisinga eby'abamu ku ffe bwe tunaaba nga tetwegendereza.
Y'ensonga lwaki Bayibuli egambye nti mu kubikulirwa essula 13 ku lunyolo lw'11 nti nyweza ky'olina tewabaawo atwala enguleyo. Musigale nga mujjukira mu Amos essula 9. Kakati leka tugende mu bikolwa by'abatume essula 15. Leka tukaatirize ekyawandiikibwa kino kye tubadde tusomako kye kitegeeza. Bwe tumaze okusoma nti ndiwuyimusa eweema ya Dawudi eyagwa, bino bitegeeza ki? Tugende mu bikolwa by'abatume essula 15. Wano tuli mu ndagaano mpya. Tumaze okulaba mu ndagaano enkadde mu Amos essula 9, naye wano bajja tubuulira ekyawandiikibwa kiri kye kitegeeza. Mu bikolwa by'abatume essula 15, leka tulabe olunyolo lw'14. Ekigambo kya Katonda kigamba nti Simyoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutunuulira baani. Bagambye nti Simyoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutambulira abamawanga okuggyiramu erinnya lye abantu. Ku lunyolo lw'15 ugambye nti ebigambo by'abannabbi bitabagana n'ebyo nga bwe byawandiikibwa nti ati wano bagenda kutuzzaayo mu ndagaano enkadde. Ku lunyolo lw'16 wagambye nti oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka nzimbe nate eweema y'ani? Nate eweema ya Dawudi eyagwa. Wano eno bitegeerekese bulungi. Kuno eno kwe kuweebwa era n'okukankanyizibwa. Ate kino kitegeeza nti abo be tuyita ab'ensi, Bayibuli etulaze bulungi nti bajja kujja batule mu bifo byaffe we tudaba nga tetwegendereza. N'olwekyo kuno kwe kuweebwa okw'oluvannyuma, era Bayibuli etugambye nti ekiseera ekisembayo eky'okuweebwa kikommekerezebwa na kukaka okw'ekifaananyi eky'ensolo okubonaabona bwe kunaba nga kwolekedde abantu ba Katonda abo bonna abatya erinnya lye. N'olwekyo njogera ku bantu ba Katonda bakwata n'olunaku lwa Ssabbiiti. Okufuna obukakafu bwabwe bino, leka tugende mu kubikulirwa essula 16. Mu kubikulirwa essula ey'e16, leka tulabe wano Bayibuli kyeyogerawo ku lunyolo lw'17. Kino kye kiseera Yesu Kristo w'ayogerera nti byonna biwedde. Tuli ku lunyiriri lwa 17. Ate wano nga ekibonyoobonyo eky'omusanvu we kifukibwa, bawandiise nti ne wabaawo okukankana. Kuno okukankana oba okukankanyizibwa bakireeta ng'ebirabika, naye nga kuno kwe kwawula abo ababi n'abalungi. Yesu Kristo ng'amaze okwogera nti byonna biwedde, awo n'ebigambo ebyawandiikibwa mu kubikulirwa essula ya 22 ku lunyolo lw'11 we bigenda okuba nga bikaatirira. Ebigambo ebyo bigamba bitya? Kristo ajja kuyimuka ave ku mulimu ogw'okuwolereza abantu, n'olwekyo alangirire nti omutuukirivu asigale nga mutuukirivu, omubi asigale nga mubi, era n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu. Bino bitegeeza nti waliyo bangi abajja okulabika nti bo babi era nti balina ebibi mu mitima, nate ng'abalala bajja kulabika nga abatuukirivu era nga balongoofu. N'olwekyo kuno kwe kuweebwa okw'oluvannyuma era nga kwe kukuŋŋunta okw'oluvannyuma. Ku lunyolo lw'12 mu ssula eno wagambye nti laba nzijja mangu, n'empeera yange eri wamu nange okusasula buli omu ng'okusinziira ku bwe yakola. Mu kubikulirwa essula ey'e16 olunyolo olusooka n'olwokubiri watulaga bulungi nti obusungu bwa Katonda nga bye bibonyoobonyo omusanvu ebya Katonda bijja kufukibwa mu kiseera ky'akabonero k'ensolo. Mu kitabo Testimony for the Church volume ey'okutaano ku peegi ey'e81 watugamba nti ekiseera kituuse nti okubonyaabonya kutuuke eri buli muntu yenna. Tujja kuba nga tukakibwa akabonero k'ensolo. Abantu abagenze beewaayo mpolampola mu byensi bye baagala era ne bassa kimu n'empisa z'ensi bajja kukiraba nga si kizibu nnyo okubeera awamu n'enteekateeka y'ensi. Bongerayo ne bagamba nti mu kiseera nga kino zaabu ajja kuba nga ayawukanira ddala n'ekyo ekitali zaabu mu kiseera nga kino. Munyenye nnyingi ze twagenda tusanyukira olw'okumasaamasa kwazo zijja kukka nate zigende mu kizikiza. Kakati bino binaabeerawo ddi? Mu kiseera ky'ekifaananyi ky'ensolo ng'okukankanyizibwa era n'okuweewebwa kuli mu kutuuka ku nkomerero yaako. Ayongerayo n'agamba nti mu kiseera kino zaabu n'ekitali zaabu bijja kuba nga byawukana. Emunyenye nnyingi ze twasanyukira olw'okumasaamasa kwazo zijja kukka zigende mu kizikiza. Ng'ebisasiro bwe bijjibwa mu ŋŋano mu kiseera eky'okuweebwa, bwe batyo n'abasinga bwe bajja okuva mu bifo byabwe newankubadde nga twabalabanga ng'eŋŋano ezikuŋŋaanidde awamu. Newankubadde ng'oyinza okujja wano n'ogamba nti ffe tukkiriza amazima ag'omu kiseera kino era ffe tuli ŋŋano, naye ye Ellen G. White yawandiika n'agamba nti nawali we twalowoozanga nti we wali eŋŋano ennyingi, nazo zijja kuba nga zikuŋŋuntibwa era ziveemu mu ŋŋano entuufu.
Abasinga kubagamba nti bategeerera ddala amazima g'omu kiseera kino bajja kuweebwa bateekebwe ku mabbali, nate ekigambo kya Katonda kitugambye nti bajja kugenda nga bikasasiro ebitazitoowa. Sandibaagaliza kubeera kasasiro, naye nandyagadde mubeere ng'eŋŋano, nate tusaanidde tubeere ng'eŋŋano ey'omuwendo. Ate bino mubiwulire bulungi. Kino ekiseera ng'okuweebwa kutuuse mu kiseera ekisembayo, kye kiseera eky'etteeka lya Sande, ate nga kano ke kabonero k'ekifaananyi ky'ensolo akagenda okubikula obulungi okuweebwa we kubadde kutuuse. Bino biringa ebyali bibaddewooko mu kudda kwa Yesu Kristo okwasooka. Waliwo okuweebwa okwabeerawo mu kusooka kw'okudda kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo bwe yakwatibwa. Nate mu kiseera kino Yesu Kristo yali agenda kubonyaabonyezebwa era yali agenda kukomererwa. Era kusalawo ki okw'emirundi ebiri abantu kwe baaweebwa? Kwe kusalawo Yesu Kristo oba Balaba. Kristo oba Balaba bano kitegeeza nti Sabbiiti ey'amazima era ne Sabbiiti ey'obulimba. Kristo oba Balaba bitegeeza nti kwe kusinza ku lunaku lwa Sabbiiti oba olunaku lwa Sande. Kino kye kiseera. Wano bawandiika ne bagamba nti wajja kubeerawo ebibinja bibiri byokka, era nga buli kibinja kijja kuteekebwako akabonero kaakyo akakyawula ku kibiina ekirala, oba kabonero ka Katonda ow'amazima, oba akabonero k'ekifaananyi ky'ensolo n'ekifaananyi kyakyo. Buli mwana Adamu yenna ajja kusalawo okugoberera Yesu Kristo oba Balaba. Kino kye nabadde njagala okwogerako. Bino mubirabye bulungi. Kristo oba Balaba bategeeza Kristo oba ekifaananyi kya ensolo, era na bino mubyekkaanye bulungi. Mu kudda kwa Yesu Kristo okw'omulundi ogusooka, Yesu Kristo yali alina abayigirizwa 12, naye omu ku bo n'anyeenyezebwa n'akuŋŋuntibwa n'ateekebwa ebweru. Ebyo mubirowoozeeko bulungi. Baali abayigirizwa 12, naye omu n'aweebwa n'ateekebwa ku mabbali. Katonda kyatugamba mu kiseera kino eky'enkomerero ki? Lowooza omuntu omu ku bantu 12 abaali bagoberedde Yesu Kristo okuba ng'ayinza okuba ng'ajja kuzikirira. Wano mumpulire bulungi Justin ndi mu kubabuuza okusinziira ku byafaayo, naye njagala tulowooze ku ebyo bigenda obbeerawo mu kiseera kyaffe. Leka tugende mu bikolwa by'abatume essuula esooka. Lowooza ku abo abagamba nti ly'eggwanga lya Katonda eryasigalawo. Omu ku bantu 12 ayinza okufuuka nga Yuda Isikaliyooti. Kuneeno kwe kugata ebyafaayo ne mu kiseera kino kye tulimu. Kakati gwe lowooza, oyina bameka mu maka go, ne bakizibwe bo ne bajjajjaabo, ne bakyala bammwe ne abantu bammwe abalala, ne baganda bo oba bannyoko, era n'abalala abantu 12. Kakati olowooze nti kiyinza kubeera kitya singa omu ku 12 ayinza okufaanana nga Yuda Isikaliyooti. Abantu bonna bajja kuweewebwa, naye abamu bajja kuweewebwa bateekebwe ku mabbali. Nandyagadde okubeera ennyo ku abo 11 abanaasigalawo okusinga okubeera omu agenda okuteekebwa ku mabbali. Kugwe kiri kitya? Nawe wandyagadde okubeera bw'otyo mukwano gwange? Singa omu ku 12 nga wakuzikirira, kiyinza kubeera kitya singa Yesu Kristo ajja waneno we tukuŋŋaanidde n'agamba nti mukole ebibinja by'abantu 12, naye n'ayogera ng'ebigambo bye yayogerako edda n'agamba nti omu ku 12 muli wankwe, era nti omu ku 12 ye mubi, era nti omu ku 12 agenda kuzikirira. Kiyinzika kuba kitya singa yekkaanya abantu abo 12 ku mmwe abakuŋŋaanidde wano. Leka tugende mu bikolwa by'abatume essuula esooka. Waliwo Bayibuli kyeyogerako baganda bange era ne bannyinaze. Kino kye kiseera eky'okwekenneenya tusobole okulaba obanga naffe tukyali abamu ku abo abeesigwa. Leka tugende ku lunyolo lw'16. Bawandiise nti abasajja abooluganda, kyagwana ekyawandiikibwa kituukirizibwe Omwoyo Omutukuvu kye yayogerako edda mu kamwa ka Dawudi ku Yuda eyali omusaale waabwe abaakwata Yesu. Ku lunyolo lw'17 bongera ne bagamba nti kubanga yabalibwa wamu naffe n'aweebwa omugabo gw'okuweereza kuno. Ku lunyolo lwa 25 lulaga nga Yuda yakyusibwa, ekitegeeza yaweewebwa n'ateekebwa wabweru. Kakati mulowooza lwaki ye Yuda yaweewebwa n'ateekebwa wabweru? Ekyamuleetera okuwangulibwa kye kiriwa? Bonna 12 baaweewebwa, naye mulowooza lwaki ye yekka yateekebwa ku mabbali? Mukiraba bulungi nti tusanidde tuyigire ku bulamu bwe. Tubuulibwa bulungi nti ono Yuda Isikaliyooti yayagalanga nnyo Yesu Kristo, naye nti yayagalanga nnyo ssente okusinga Yesu Kristo. Bameka kufa abagamba nti twagala nnyo Yesu Kristo, nate ne tusinga okwagala obugagga okusinga Yesu Kristo.
Mulabe enjawulo eri wakati wa Yuda ne Peetero. Newankubadde nga Peetero ye yeegaana Yesu, ate naye mu kiseera ekyo yali ali mu kuwewebwa, naye newankubadde nga yali ku lugali nga bamuwewa, teyateekebwa wabweru kubanga ye yasigala ku Yesu Kristo, n'assa ekimu awamu naye mu ssaala ng'ali mu kusaba, ate yagenda n'asabira e Getsemani, nga si kye kiseera kiri ng'ali wamu ne Yesu Kristo. Wano eno tujja kutuukawo. Mu Yokaana essula eya 21, Yesu Kristo bwe yaddamu okusinkana Peetero era n'abayigirizwa abalala, kibuuzo ki Yesu kye yabuuza Peetero asobole okumugamba we yali yagudde n'avaawo? Yamubuuza nti, Simooni mwana wa Yona, osinga bano okunjagala? N'olwekyo yamubuuza obanga ye amwagala. Ne mulowooza lwaki ye Peetero yali yawewebbwa era n'agwa? Newankubadde nga yayagalanga nnyo Yesu Kristo, waliwo kyali ayagala okumusinga. Wano eno bawandiise nti Yuda yawulira nnyo okuswala kungi mu kikolwa kye ekibi eky'okulyamu Yesu olukwe. Ne bwe yalaba ng'omulokozi agumidde okubonyaabonyezebwa kwonna, yasingibusibwa omusango. Wano mu bigambo ebimyufu bagambye nti Yuda Isikaliyooti yayagalanga nnyo Yesu Kristo, naye yayagalanga nnyo ssente okusinga Yesu. Nate mu maasoko wano mu kiseera ky'okumpi, ffenna tugenda kulabika oba nga tusinga kwagala ssente oba nga tusinga kwagala Yesu Kristo n'amazima ge. Oyinza okumbuuza nti binaabaawo ddi? Bino tubirimu kaakano, nate mu kiseera ng'ekifaananyi ky'ensolo kikakibwa eri abantu bonna, kubanga ku bikulirwa 13:16 okutuuka ku lw'17 watugamba bulungi nti tewali ajja kukkirizibwa okutunda wadde okugula okuggyako oyo anaabeera akkiriza ekifaananyi ky'ensolo. Ate bantu bameka mu kiseera ekyo abajja okugaana Yesu Kristo ne bagaana amazima ge ne bakkiriza ekifaananyi ky'ensolo, abamu mu byenyi byabwe nga bwe banaaba basazeewo, nga bagamba nti okusinza ku lunaku lwa Sande tekirina buzibu. Abalala ne bafuna ekifaananyi ky'ensolo mu bibatu byabwe olw'obutasuula mirimu gyabwe era n'obutabula mu nteekateeka ya ssente y'ensi. Mu kiseera ekyo bangi bajja kulaga nti baali ba Yuda Isikaliyooti naye nga bali mu bantu ba Katonda. Ne Yuda Isikaliyooti yabeeranga wamu n'abayigirizwa ba Yesu bwe kiri, era naye yagendanga nabo mu mulimu bwe kyali. Y'ensonga lwaki tubuulibwa mu kitabo ekiyitibwa Maranatha ku peegi ey' 162 ebigambo bino ebigamba nti amateeka g'abantu gajja kunywezebwa nnyo, nga basajja n'abakazi tebajja kweyongerayo kusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti. Bongerayo ne bagamba nti olw'okutya okubulwa ebyokulya n'ebyokwambala bajja kussa kimu n'ensi mu kutta amateeka ga Katonda. Sataani agamba nti eno ensi yonna ejja kuba matwale gange. N'olwekyo olw'okutya okufuna ebyokulya n'ebyokwambala, bangi bajja kussa kimu n'ensi mu kuddaabulula amateeka ga Katonda. Wano ebyawandiikibwa we bigamba bajja kussa kimu n'ensi mu kuddaabulula amateeka ga Katonda. Mangu nnyo ddala ba Yuda Isikaliyooti bagenda labika mu ffe omuntu yenna ayagala eby'obugagga ne ssente okusinga bw'ayagala Katonda. Y'ensonga lwaki mu Matayo essula 16 ku lunyolo lwa 24-25 Yesu Kristo yagamba nti omuntu bw'anaayagala okungoberera yeerekereze, yeetika omusalaba gwe ennaku zonna angoberere. Nate ku lunyolo lwa 25 lugamba nti kiri mugasa ki omuntu okulya ensi yonna awo oluvannyuma ne bibeera bitya nabula obulamu obutaggwaawo. Bongerayo ne bagamba nti waliwo ekintu omuntu ky'asobola okuwaayo okugula obulamu bwe. Y'ensonga lwaki mbagamba ebigambo bino bulijjo oba okuyita mu bitabo bya Mwoyo w'obunabbi. Ebigambo ebigamba nti abantu 10,000 basobola okwaniriza amazima gano singa gabeera tegabaganyiza kubaako bye beerekereza. Y'ensonga lwaki Yuda bwe yali ng'ayanguyiriza agende mu mulimu gwa Yesu n'agamba njagala kwessa wamu nammwe ku mulimu, Yesu yagamba atya Yuda? Yamugamba nti gwe Yuda, ebibe birina obunnya mwe bibeera era n'ebinyonyi birina ebisu mwe zibeera, naye omwana w'omuntu talina wakwegeka luba. Kwegamba yali agamba Yuda nti Yuda mu birabiko ngamba nti onjagala, naye oyagala nnyo obugagga okusinga nze. N'olwekyo kino kiseera kya kwekebera. Tuyinza okuwangula okwegomba okubi n'okwagala eby'obugagga? Kubanga Bayibuli egamba nti okwagala ebintu oba tugamba okwagala essente y'ensibuko yaki? Y'ensibuko y'ebibi ebingi. Biri mu Timoseewo ekisooka essula ya 6 olunyiriri lwa 10. Tuyinza okuwangula okwegomba obugagga buno? Ekyo kisobokera ddala. Mu Matayo essula 4 olunyiriri lw'omunaana okutuusa ku lunyiriri
lunyiri olw'ekkumi Setaani yagamba atya Yesu Kristo mu kugezesebwa okusembayo okwokusatu okw'omu ddungu. Setaani yalaga Yesu Kristo obugagga bwonna obw'oku nsi era n'ekitiibwa kyabwo. Setaani n'agamba atya Yesu Kristo, namugamba nti ebintu bino byonna n'abikuwa singa okola ki? Singa onoofukamira n'onsinza. Oyinza okuba nga si ye gwe Yuda mu bano abasinza Katonda? Mu kiseera kino wayinza okuba nga wakyaliwo Bayuda? Waliwo Yuda ku mwenna abatugoberera okuyita ku mutimbagano? Waliwo Yuda okuyita mu bantu ba Katonda bonna? Nate nga bano bali mu kiseera eky'oluvannyuma eky'okuwewa. N'olwekyo baali ku musaalaba era n'okufa kwa Yesu Kristo. Naye mikwano gyange, okuweebwa kwonna kwali kumaze emyaka 3 nga kugenda mu maaso ng'okukwatibwa kwa Yesu Kristo tekunnabaawo. Leka mbyogere bulungi. Okuweebwa mu bayigirizwa ba Yesu Kristo kwali kumaze emyaka 3 n'ekitundu nga kugenda mu maaso ng'okukwatibwa kwa Yesu Kristo tekunnabaawo. Ebyo tuyinza kubyenkanyankanya tutya n'ekiseera kino mwe tuli. Ekifaananyi ky'ensolo kye kigenda okuleetawo okukankanyizibwa kuno, naye saagala waneeno mu bule, ate saagala kibaleetera okweraliikira nti leero mirembe. Olwaleero ffe tuli mu kuweewebwa, ate okuweewebwa nga kuliwo mu kiseera kino nga bwe kyali mu biseera bino eby'edda era ne kaakano bwe kiri. Leka tugende mu Yokaana essula 6. Mu Yokaana essula ey'omukaaga waliwo okunyeenyezebwa n'okuweebwa kwe tulabawo, era ng'omwoyo w'obunnabbi agamba nti mu kuweewebwa kuno n'okukankanyizibwa Yuda yali tannateekebwa wabbali. Mu Yokaana essula 6 balala bonna baaweewebwa, naye ye Yuda teyaweewebwa. Ebyo bwe bityo bibiri ne mu kiseera kino ekyaffe. Waliwo bangi abajja okuddirira mu kukkiriza mu kiseera ky'ekifaananyi ky'ensolo, n'olwekyo bateekewe ebbali. Naye waliwo n'abajja okuweewebwa ng'ekifaananyi ky'ensolo tekinnabaawo. Bameka ku mmwe abamanyi abantu abaali batambuliddeko mu mazima gano era nga baali babuliddeko ku mazima g'ekiseera nga kino, era abaali bagambyeko nti bo ba Adventi ab'amazima naye kaakano nga tebakyaliwo? Mulowooza kati bali ludda wa? Mu Bakolinso ekisooka essula 10 olunyolo lw'12 lugamba nti alowooza nti ayimiridde yeekuume. Mumalirize ebigambo bino. Yeekuume akole atya aleme kugwa. Leka tugende mu Yokaana essula 6. Okuweebwa n'okukuŋŋunta kwatandika mu mikwano gyange. Ate emyaka 3 n'ekitundu nga Yesu Kristo tannaba kuteekebwa ku musaalaba, abayigirizwa be bonna baali bali mu kuweewebwa. Leka tugende ku lunyolo lw'6. Wano Yesu Kristo yali ayigiriza amazima g'ekiseera kino. Bangi ku bayigirizwa be baabiwulira ne bagamba nti ekigambo kino ky'amaanyi. Ani anaasobola okukigumiikiriza? Tugende ku lunyolo lw'61. Wagamba nti bo beemulugunya emitima gyabwe olw'ebyo Yesu Kristo bye yayigirizanga. Leka tulabe olunyolo lw'66. Kyawandiikibwa nti abo ku bayigirizwa be bangi kye baava baddirira ne bataddayo kutambula wamu naye nate. Kyabeera kitya? Tebaddamu kutambula naye nate. Mwoyo w'obunnabbi atugambye nti mulabe wano mu kitabo ayayinirwa okuyita mirembe gyonna. Bawandiika ne bagamba nti kino kyali kimu ku biseera eby'okwawulibwa. Mu bigambo ebimyufu bagamba nti olw'ebigambo bino eby'amazima ebisusunku byali bigibwa mu ŋŋano, ate bangi bakola ebiringa ebyo mu kiseera kino. Mu bigambo ebya bbulu bigamba nti emyoyo gy'abantu gigezesebwa mu kiseera kino ng'abayigirizwa ba Yesu bwe baagezesebwa e Kaperinawumu. Mulabe ku lunyiro olwa 59 mu ssula eno ey'omukaaga eya Yokaana. Ebigambo biri bye tubadde tusomako Yesu yabyogerera wa? Yabyogerera mu kanisa e Kaperinawumu. Bino bitegeerekeka bulungi. Bino byabawo nga omusalaba tegunnabaawo era Yuda yali tannaba kuweewebwa kuteekebwa wabweru. Mulabe ku lunyolo lwa 67. Kristo n'ababuuza nti nammwe mwagala okugenda? Nammwe mujja kugenda? Ku lunyolo lwa 68 Peetero n'ayogera n'agamba nti tunaagenda eri ani? Kubanga guyina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Leka tulabe olunyolo lw'70. Bagambye nti Yesu n'addamu nti si nze nabalonda mmwe 10 n'abameka? 12? Era omu ku mmwe ye Setaani. Wano yali ayogera ku ani? Yali ayogera Yuda Isikaliyooti. Kakati mu ssula ey'omukaaga Yuda ayinza okuba nga y'omu ku baaweewebwa n'ateekebwa wabweru? Nedda, si bwe kiri. Ye yaweewebwa mu kiseera eky'omusaalaba era n'ateekebwa ebweru. Kwegamba mu kusooka kwa Kristo ne Balaba okuteekebwa mu maaso g'abantu
abantu nti bo basalewo, era abo nga balaga okusalawo ekifaananyi ky'ensolo nga lwe lunaku olwa Sande oba akabonero ka Katonda nga ye Ssabbiiti. Naye wayinza okuba nga waliwo abamu ku bayigirizwa ba Yesu abaawewebwa nga Yesu Kristo tannaba kuwanikibwa nga bwe tukirabye. Bwe kiri ebyo tuyinza kubigatta tutya ne mu kiseera kino kye tulimu ffe. Mikwano gyange, tugambibwa mu mwoyo w'obunabbi nti Setaani azannya akazannyo ak'okuwangula buli mwoyo gw'omuntu mu kiseera kino. Oyinza okuba nga naawe ozannya ne Setaani ku bulamu bwo. Bawandiika nti Setaani azannya akazannyo ak'okuzikiriza omwoyo gwa buli ssekinnoomu. Bw'atyo bwe yazikiriza Yuda. Yuda bulijjo yanoonyanga ebimuleetera amagoba. Ebigambo ebya bbulu bigamba nti wano Yuda aliwo ku lwani, mulowooza ayimiriddewo ku lw'abantu batono? Nedda mikwano gyange, wano bagambye nti Yuda ayimiriddewo ku lw'abantu abalala bangi abagamba nti bakristaayo mu kiseera kino. N'olw'ensonga eyo tusaanidde tuyige ku byafaayo bye. Mulowooza lwaki? Kubanga Yuda yali asemberedde Kristo. Era Yuda yatambulanga ne Yesu Kristo, naye Yuda yali tassa kimu na Kristo. Oyinza okuba nga naawe ossa kimu ne Kristo? Kiyinzika okuba nga ogamba nti okkiriza amazima g'ekiseera kino, naye ng'amazima go tegali mu ggwe. Oyinza okuba nga ogamba oli omu ku abo abaasigalawo, naye nga ye Katonda takulaba ng'abo abamu ku baasigalawo. Okuweweebwa kuno kujja kukiraga. Kino kye kiseera ky'okugezesebwa okwa ssekinnoomu. Mujjukire ebyo ebyaliwo e Kaperunawumu. Tugambibwa nti buli kanisa ejja kuweweebwa. Oba ng'ogamba okkiriza amazima g'omu kiseera kino era ng'ogabuulira, naye buli ssekinnoomu ajja kuweweebwa. Abantu bonna baakuweweebwa. Leka ebyo tubikkaatirize mu kubikkulirwa Essula ey'okusatu. Leka ffenna tutuukeyo. Mutabani wange yali abuulira ku Lwokutaano olwayita ng'ayogera ku ebyo. Kubikkulirwa Essula 13. Leka tulabe Bayibuli bw'eyogera ku lunyiro lw'e14. Kubikkulirwa Essula 3. Tulabe Bayibuli kyeyogera ku lunyiro lw'e14. Era eri malayika ow'ekkanisa eya Lawodokiya wandiika nti eno ekkanisa ey'omusanvu era nga yeesembayo. Wannenaani yali agamba ekkanisa ya Lawodokiya ye Yesu Kristo. Ekigambo Lawo kitegeeza abantu, ekigambo Dokiya kitegeeza decision oba okusalawo. N'olwekyo be bantu ab'omu kiseera eky'okusalawo oba okusalirwa omusango okusembayo. Ekyo ekiseera kyatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi mu 1894 nate nga kikyayongerayo kutuusa kaakano. Ani ayogera n'ekkanisa eno? Ku lunyiro lw'e14 bawandiise nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era amazima ow'olubereberye lw'okutondebwa kwa Katonda, nti bw'ati bw'ayogera nti manyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma, wakiri obe ng'onnyogoga oba ng'obuguma. Bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. Okusesema bitegeeza ki? Kitegeeza kuweweebwa n'oteekebwa ku mabbali. Oyinza okuba nga wali okoleddwako ekikolwa ng'ekyo, bw'oba ng'osesema toba musanyufu, ate obeera wakoze ekisoboka nti bireme kuba bityo. Naye omulundi ogusembayo nga bigaanye, osesema. Era kuno kwe kuweweebwa era okukuŋŋuntibwa. Ate Yesu Kristo bw'agamba nti ngenda kukusesema, kiba kitegeeza tagenda kuddamu kukuwolereza mu bwakabaka bw'omu ggulu. Mu maaso ga Kitaffe, biri mu Matayo Essula ey'Ekkumi ku lunyiro lwa 32 okutuuka ku 33. Musome ekyawandiikibwa ekiraga nti bwe twegaana Kristo, kwegamba bwe tumukyawa, naye tajja kuddamu kutuwolereza maaso ga Kitaffe. Kakati leka tulabe ku lunyiro lw'e17. Lwaki bangi mu Balawodokiya oba tugambe abo abagamba nti baana ba Katonda, lwaki bagenda kusesemebwa? Ku lunyiro lw'e17 wagamba nti kubanga ogamba nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga, ebyo mubiraba mikwano gyange. Waliwo abantu bangi tebalaba bwavu bwabwe. Olw'ensonga eyo Yesu Kristo agamba nti kakano ngenda kukusesema. Ekkanisa yonna eri mu kusesemebwa. Tulabe ebigambo ebiri mu kitabo ekimu. Bino ebigambo ebisooka bigamba nti okukuŋŋuntibwa era n'okulongoosebwa bijja kutuuka ku kkanisa yaffe yonna. Bagambye bantu bamu na bamu.
Bino abasinga mu bayigiriza bye baagala abantu bakkirize. Bagamba nti abagenda okuweebwa beebo bokka abali mu kkanisa eyasigalawo, nti tewaliwo muntu mulala agenda okuweebwa. Naye wano eno bagambye nti okuweebwa kugenda kutuuka ku buli kkanisa yonna. Nnabbi wa Katonda ayongerayo n'agamba nti mu kiseera kyonna Katonda wajja okuba ng'alina ekkanisa, wajja kubeerawo abantu abakola n'amaanyi nga bagezaako okubuulira amazima nga boogera eby'ensonga, era tebajja kulekeraawo okwogera amagezi agagabibwa okuva eri Katonda, oba abantu banaagumiikiriza okubiwulira oba tebajja kugumiikiriza. Wano mu bigambo ebiddugavu wagambye nti nayolesebwa nti abantu abasinga bajja kuyimuka okulwanyisa ebyawandiikibwa, kubanga tebissa kimu na mpisa yaabwe ey'obuntu. Bajja kusalawo okubuulira ebintu ebyangu byokka era n'okuwulira eby'emirembe byokka mu matu gaabwe. Nayolesebwa nti ekkanisa eri mu kiseera kizibu nnyo okusinga bwe kyali kibaddewo mu kusooka. Okudda obujja okukolebwa mu bulamu bw'abantu kumanyikiddwa abantu batono nnyo ddala. Wano mu bigambo ebimyufu ebisembayo bagambye nti okukankanyizibwa kusanidde kubeerewo mu kiseera ekitali kyawala olw'okulongoosa ekkanisa. And that's why verse 14 says that Christ comes to Laodicea. Eno y'ensonga lwaki ku lunyolo lw'ekumi wagamba nti Yesu Kristo n'agenda eri ekkanisa ey'e Laodikiya ng'omusajja omujulizi ow'amazima, era n'agamba nti oyo ayitibwa Amiina. Ddi lwe twogera ekigambo Amiina nga tusaba, tuyinza okuba nga tugamba nti Kitaffe Amiina olwo ne tweyongerayo ne Saala? Nedda si bwe kiri. Ekigambo Amiina kyogerebwa luvannyuma. N'olwekyo Laodikiya ye kkanisa ey'omu kiseera ekisembayo, era ng'abo abayitibwa abaasigalawo gye basanidde okubeera era nga kye kiseera eky'okusala emisango. Kintu ki Kristo kyagamba ekyokubeerawo mu kiseera ekyo? Kwe kubeera ab'ekibuguumirize. Y'ensonga lwaki wano eno Ellen G. White yawandiika nti nalaba ng'ekkanisa eri mu kiseera kizibu nnyo ddala okusinga bwe kyali kibadde mu kusooka. Agamba nti okudda obujja okukolera mu bulamu kumanyikiddwa eri abantu batono nnyo ddala. N'olwekyo be bayitibwa erinnya lya Katonda naye nga tebamanyi okukyuka okw'amazima bwe kuli. Be bagamba nti kkanisa ya Katonda naye nga ye Katonda tabamanyi nga bantu be. Y'ensonga lwaki agamba nti ngenda kubasesema. Ensonga ey'amaanyi ey'okukankana kuno, buli bantu bonna bagamba nti balindiridde okudda kwa Yesu, ate ensonga lwaki twakirabye nti bangi bajja kuweebwa bateekebwe ku mabbali, kubanga abasinga tebaagala kuwulira mazima ga mu kiseera kino. Tebaagala kuwulira kubulirwa kwa Katonda, so tebaagala kufuna bulamu butaggwaawo era n'okukyuka mu by'ennyambala, tebaagala kuggyamu ebyokwewunda n'okusiba enviiri, tebaagala kuleka music ow'ensi tibabeere n'ennyimba ezikkaanya n'ebyawandiikibwa ebitukuvu. Abasinga tebaagala kufuna ndabirira ey'omulembe era n'okusinza nga Katonda bw'ayagala, kwegamba tebaagala mazima g'ekiseera nga kino. Mu Selected Messages for the Church mulimu ebigambo ebigamba nti bwe nabuuzibwa ku kuweebwa kuno kwe nali nalabye, nenkizuula nga kwali kwaleeteddwa ki? Ndi kwali kwaleeteddwa okujulirwa okwa bulijjo, kwali kwaleeteddwa okujulira naye nga kwa mirembe, kwali kwaleeteddwa obujulizi obulaga paapa, kwali kwaleeteddwa okujulirwa okw'amaanyi okw'omusajja eyaleetawo okujulira kuno nga kuwa aba Laodikiya. Obujulizi buno bujja kuba bwa mugaso eri oyo agenda okubwaniriza era bijja kumukulembera mu lugendo lwe era n'okulaga amazima nga bwe gali. Ye Katonda alina eky'okugezesa kwapimira ebintu bye byonna. Byonna by'okola mu bulamu bwo bw'onaaba ng'obitadde ku kugezesa kwa Katonda kijja kukuleetera okutambulira mu mazima. Ebigambo ebimyufu bigamba nti nalaba nga basinga tebajja kugumiikiriza bujulizi buno, bajja kuyimuka okubirwanyisa, nate kino kye kijja okuleeta okukankana mu bantu ba Katonda. Abasinga bajja kunyeenyezebwa bateekebwe wabweru era abantu batono be bajja okusigala. Negomba okubeera mu banaasigalawo. Kugwe kiri kitya? Oyinza okuba nga w'oyagala okubeera mu banaasigalawo, oyinza okuba nga oyagala osigale mu mazima. Bino bye bijja okuleeta okukankana, bwe bujulizi obw'amaanyi obw'omusajja ow'okujulira. Naye waliwo n'ekirala ekisaanidde okuleeta okukankana kuno era n'okuweebwa. Kwe kubuulira okw'enjigiriza enkyamu mu bagamba nti Baadiventi ab'olunaku olw'omusanvu. Oyinza otya okwawula amazima n'obulimba bw'oba toyiga kigambo kya Katonda gwe Ssekinnoomu? Mu Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyolo lw'15 lugambye nti ofengayo okuyiga Ssekinnoomu osobole okumanya ng'okkirizibwa mu maaso ga Katonda. Omukozi omulungi ayagala okubuulira amazima. N'olwekyo yigirizanga Bayibuli era n'omwoyo w'obunabbi
kubanga ekyo kigambo ky'amazima. Waliwo emitimbagano egy'enjawulo gye tuyina we tuyigiriza Bayibuli era n'omwoyo w'obunabbi buli lunaku mu kusinza kwa buli lunaku. Study for yourselves. Why? Because N'olwekyo false yiganga ekigambo kya Katonda ssekinnoomu. Era lwaki? Kubanga enjigiriza z'obulimba era n'obujulizi obw'obulimba n'obulimba obulala bwonna mu byawandiikibwa bijja kulagibwanga lwatu maaso g'Abakristaayo era nga bijja kuweebwa bangi nnyo era nga bangi bajja kuddirira bagende mu bulimba. Bino si bigambo byange. Tugende mu Befeso. Befeso essula ya 4. Leka tulabe Bayibuli kyeyogera wano ku lunyiro lw'14. Ekigambo kya Katonda kigamba nti that we henceforth be no more children, tulemenga okubeeranga abaana abato nga tuyuugayuuga nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe mu kugobereranga okuteesa okw'obulimba. Okunyeenyezebwa kitegeeza okuweewebwa? Biyinza okuba nga bitegeeza okuweewebwa. Bawandiise nti tuleme kubeeranga abaana abato nga tutwalibwa buli mpewo ey'obulimba, naye ate sagala mulowooze nti kino kintu kipya, kubanga okuweewebwa okwasooka kwabeera mu Bible ggulu. says that Lucifer, who became Era Satan, Bayibuli etugamba nti Lucifer ye yafuuka Setaani. Bayibuli etugamba bulungi nti Katonda yakozesa omukira okusuula 1/3 eky'abamalayika. Biri mu Kubikulirwa essula 12 olunyiriri lwa 4. Kakati omukira guno gutegeeza ki? Bino tebitegeeza nti Lucifer yali alina omukira muwanvu, naye ako kabonero era nga kategeeza enjigiriza ez'obulimba era n'obujulizi obw'obulimba era n'obulimba obulala bwonna. Okwo kwe kunyeenyezebwa okwasooka okubeera mu ggulu. Era 1/3 eky'abaali mu ggulu ne basuulibwa wansi. Biri mu Kubikulirwa 12 okuva ku lunyiriri lw'okuna, olw'omusanvu n'olw'omwenda. that's verse 4. Kakati ku lunyiriri lw'12 ne wagamba nti Of Revelation 12 says that olwo controversy olutalo ne has ludda now mu come nsi. down. Era ku lunyiriri lw'17 wagamba nti lujja kweyongerayo nnyo mu biseera eby'enkomerero, kubanga omusota gunyiigira nnyo oli omukazi era ne gugenda okulwanyisa ab'omuzadde lye nga be baasigalawo abatya amateeka ga Katonda era abalina okujulira kwa Yesu. Ate ekyaleetera ebitundu 2 ku bitundu 3 okusigala ne Yesu Kristo ne basigala ku mazima nga banywevu, newankubadde nga abalala bonna baali bali mu kuweewebwa, kubanga baali baagala nnyo Kristo okusinga bwe baagala Setaani. Era baayagalanga nnyo amazima okusinga obulimba. Y'ensonga lwaki Kristo yabuuza Peetero nti, Christ asked Peter the question, and that's why Peetero, onjagala nnyo okukira bano abalala bonna? Ekyo naffe kaakano akitubuuza. Wano eno bawandiika ne bagamba nti okukuŋŋuntibwa bwe kunajja olw'enjigiriza ez'obulimba, baani abagenda okukuŋŋuntirwa? Musome ku bino ebigambo ebimyufu ebisaziddwako. Bagambye nti abakulembeze abaawaggulu abatalina wantu walala we bayina obuyinza bajja kubeera nga ebikasasiro ebitwalibwa empewo. Abo be bamala gagenda buli gye basanze olw'okwagala kw'emibiri gyabwe. anchored no N'olwekyo abasomi abaawaggulu nabo tebajja kulokoka. Era bino bijja kubeera wa? Mu kitabo Olutalo Olunene wagamba nti abakulembeze abapolitikisi, abasazi b'emisango n'abasawo era n'abatunda bagenda mu makanisa ag'enjawulo olw'okwagala ebitiibwa era n'okwesigibwa abantu n'okufunamu kwabwe olw'ensi. Oyinza okumbuuza nti ebintu ebyo by'amaanyi, naye wano bongerawo ne bagamba nti amakanisa ag'ebyewuunyo eziyooyooteddwa mu ngeri ez'amaanyi zizimbibwa mu bifo ewatera okukuŋŋaanira abantu bangi. Olumu neebuuza, makanisa ameka ag'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu ezazimbibwa mu ngeri eno eyeewuunyisa era mu bibuga eby'amaanyi, oba mu Atlanta, mu New York, era si wano mu Amerika wokka naye ne mu nsi endala zonna? Yonna gy'onaatuuka ojja kusangayo amakanisa ag'ebyewuunyo. N'olwekyo wano bawandiika nti splendid churches amakanisa ag'ebyamagero ezazimbibwa mu ngeri ey'amaanyi, oba tugambe mu ngeri ey'okwonoona essente, zizimbibwa mu bifo ebisiŋŋaanibwamu abantu abangi. Oyinza okumbuuza nti ekizibu kiri ludda wa? Leka tulabe bino ebigambo ebiddugavu ebisaziddwako. Bawandiise nti the worshippers array themselves in abajja costly okusinza bajja bambadde engoye ez'ebbeeyi. Bongerako nti omubuulizi alina ekitone eky'okusikiriza abantu era n'okubasendasenda, asasulibwa omusaala nga gw'amaanyi. Mu kubuulira kwe kwonna tasaanidde kwogera ku bibi ebyafuuka ebya buli ssekinnoomu. Ddi lwe tuyinza okutegeera nti kati ekibi kya ssekinnoomu kye kiseera nga olaba biringa ebyafuuka akamanyiro mu bantu, ng'ebyawandiikibwa bigaana ekintu
kintu gundi naye ne kikolebwa nnyo ne kiba ng'ekitakyalina buzibu. Abantu abasinga baagala okugenda mu makanisa we batayogera ku kibi. Waneeno mu lutalo olunene baawandika nti mu kubuulira kwe tasaanidde kwogera ku bibi ng'ebyo. Oyo ye mubuulizi asasulwa. Waneeno bawandise nti naye ebigambo bye bisaanidde okuba nga bisiigiddwako omunnyo era nga biwoomera nnyo abantu abaagala eby'omu kiseera kino. Kati obuzibu bw'ebintu bino bwe buliwa? Musome ebigambo ebimyufu bigambye nti mu ngeri ng'eyo ababi ne beeyongera okuwandiikibwa mu bitabo by'ekkanisa era ebibi ne byeyongera okubikkibwako akagoye ak'obutuukirivu. N'olwekyo bawandiikibwa mu bitabo by'ekkanisa naye nga tebawandiikiddwe mu kitabo ky'Omwana gw'Endiga. Bagamba nti muleme kwogera ku bibi ebiri mu kkanisa. Ebigambo ng'ebyo mubimanyi, okubeera omubi kintu kibi nnyo mu maaso ga Katonda. Nti okubuulira kw'omubuulizi tebisaanidde kubanga byogera ku bintu ebyafuuka ebya buli muntu. Okugeza ng'ennyambala embi era n'obwenzi, obulimba n'obusungu n'okubba, abawala ne bajja okusinza nga bambadde empale era n'obusikaati obumpi. Abasinza ne bagira mu bintu ebyagala okubalaga nti balungi, okugeza nga pini n'ebikomo era n'ebintu ebirala byonna. Nti naye ababuulira mu makanisa ng'ago tebasaanidde kwogera bintu ebyafuuka ebya buli muntu. Oyogerenga buli kimu olw'ekisa kya Katonda, oleme kwambala ng'ab'ensi, naye olage obulungi bwo obuzaaliranwa. Toteekanga bintu birala byonna mu nviiri zo. N'olwekyo nti okubuulira kw'abayigiriza nga bano tebisaanidde kwogera ku bibi ebyafuuka ebya buli muntu, naye bisaanidde bibeere nga bisanyusa era nga biwoomerevu mu matu gaabwe. Kiri kitya ku byokulya n'ebyokunywa? Ojja kukiraba nga n'ababuulizi abasinga nga tebakkiriza ebintu ebisinga ku bintu ebyo. Naye tewali asaanidde kugenda n'ebyo eby'obulimba. Abasinga bagamba nti tetuyigirizibwanga bintu ebyo. Yesu Kristo yagamba nti mu biseera eby'obutamanya tewaliwo musango, naye kaakano omusango weeguli olw'okumala okumanya. Ekintu bwe kinaaba nga tekyogeddwako onootegeera otya nti kibi? Bwe kinaaba nga tekibuuliddwako onoomanya otya nti Katonda takyagala? Mu busirusiru bwo Katonda yagumiikiriza, naye oluvannyuma lw'okutegeera amazima ayagala abantu wonna gye bali nti beenenye. Ennyimba z'ensi zisaanidde ziveewo, naye nti okubuulira okumu kugenda kubuna wonna, nti tebasaanidde kwogera ku bibi ng'ebyo ebya buli muntu, naye bisaanidde bibeere nga bikakkamu era nga biwoomerevu mu matu g'abo abaagala eby'omulembe. Nsuubiranga mikwano gyange be tusabira awamu era nammwe abatugoberera okuyita ku mitimbagano, neegomba amannya gaffe gawandiikibwe mu kitabo ky'Omwana gw'Endiga. Bw'obanga naawe obyegomba gambako nti amiina. N'olwekyo okuweebwa kuno kumaze ekiseera kiwanvu nga kubeerawo era bijja kweyongerawo kutuuka mu kiseera ky'akabonero k'ensolo. Nate ensolo okwongerako ne ŋŋamba nti obujulizi obutali bwa mazima nabwo busobola okuleeta okunyeenyezebwa. Nate nga bwe tubiraba, enjigiriza ez'obulimba n'ebyokubuulira ebitasobola kulwanyisa kibi nabyo bisobola okuleeta okunyeenyezebwa. Ye mubadde mukimanyi nti waliwo abantu bangi abajja okunyeenyezebwa kubanga tebasobola kugumiikiriza kuno, tebasobola kugumiikiriza okulwanyisibwa. Mikwano gyange, ebintu bwe biba nga bitambula bulungi, abasinga batera okusinza mu ngeri ennungi era ne bayimba n'ennyimba ez'okutendereza Katonda. Naye okusoomoozebwa bwe kujja, bameka kufa abava ku Yesu Kristo? Waliwo bangi abajja okuteekebwa ku mabbali kubanga ebyo bizze, era ffenna tujja kusanga okusoomoozebwa. Tujja kusanga ebitusoomooza eby'amaanyi mu kiseera kino eky'enkomerero. Mu kiseera ekyo nja kuweewebwa nteekebwe ku mabbali, ate gwe ojja kuweewebwa? Tugende mu Baluumi essula 8. Waliwo ekigambo kya Katonda bye kyogera. Tugenze mu Baluumi essula 8. Waneeno tugenda kwogera ku kanisa ezigumiikiriza ebibi. Amakanisa ne gagumiikiriza ebibi era n'obulimba, era nga nsanyufu okubeera mu bulimba, nate nga zinoonya abayigiriza era n'Abakristaayo ababuulira ebyokuyiga nga tebyogera ku obwo obulimba obwafuuka obw'abantu bonna. Kyenjogerako oba mukitegeera? Si bibi ebya bulijjo byokka, naye ng'ebibi ebyali mu Sodomu. Nate ng'ebintu ebyo byafuuka bbendera eby'empisa y'e Sodomu era n'okwegaana Katonda. Mu Baluumi essula 8 tugenda ku lunyiriri lwa 35. Bawandiise nti ani alituggya n'okwagala kwa Kristo? Ekitegeeza okwawukana ne Kristo nako kuweewebwa? Mumbuulire, nabyo biyinza okuba nga kuweewebwa?
bwe kiri bawandiise nti ani anaatwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala, nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe. Kakati biseera ki bwe tusobola okulangirwa Kristo? Biseera ki bwe tugenda okufuna okunakuwala? Era biseera ki bwe tugenda okuyigganyizibwa ne tufuna enjala n'akabi n'ebirala byonna bye tusomye? Lwe lunaku lwonna lwonna ate mu nsi yonna. Naye ku lunyolo lwa 37 Pawulo agamba atya? Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Tuyinza okugamba nti amiina. Naye muwulire kino kye kisaanidde okubeera oluyimba lwaffe. Lwe lusaanidde okubeera oluyimba lwaffe nga tukyali mu nsi muno, oba nga tusemberera okufa oba ekifaananyi ky'ensolo. Ku lunyolo lwa 38 bawandiise nti kubanga ntegeeredde ddala nga bongerako batya, njagala manye oba nga nammwe musoma. Bawandiise nti kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde ebiribaawo newankubadde ab'amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde okugenda wansi newankubadde ekintu ekirala kyonna kyonna tebiriyinza kutwawukanya n'okwagala kwa Katonda okuli mu Yesu Kristo kabaka waffe. Mikwano gyange, ebintu bino mubiraba? Twagala nnyo Yesu Kristo okusinga ebintu ebirala byonna. Mu Testimony for the Church volume ey'okuna mulimu ebigambo ebigamba nti okunyeenyezebwa okuva eri Katonda kujja kutwala bangi nga kibuyaga bw'atwala ebikoola ebikalu. Mwetegerezanga nnyo ebintu ebiringa ebyo mu kiseera eky'omusana. Newankubadde nga mu kiseera ekirala kyonna ebikoola bibeera bitwalibwa empewo, naye mwetegerezanga nnyo mu biseera by'omusana. Tubeera twera buli kiseera nga tugyawo amakoola agaasuuliddwa kibuyaga. Ono bawandiise nti okunyeenyezebwa okuva eri Katonda kujja kutwala abantu bangi nnyo ng'amakoola amakalu bwe gatwalibwa kibuyaga. Kisoboka nga bw'onaddayo ojja kulaba mu kkubo ebikoola ebyaguddemu. Bw'onoobiraba osabe nti Katonda onkuume nneme kubeera ng'amakoola gano. Naye ompa okubeera ng'omuti ogwasimbibwawa. Gwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi, nate amakoola gaakyo tegakola gatya? Amakoola gaago tegakala. Bongeddeko nti mu biseera eby'obulungi kireetera abakkiriza okweyongera. Bameka mu kiseera kino nga bayigiriza mirembe gyokka era n'okubuulira enjiri nti abakkiriza beeyongere, era n'Abadiventi bayina enjiri yaabwe ey'okuba nga babeera bulungi. N'olwekyo Ellen G. White yawandiika nti mu biseera eby'okubeera obulungi byongerako abakkiriza okubeera bangi, nate mu kiseera eky'okulwanyisibwa ne bakendeera. Bongerako ne bagamba nti kubanga abo baava mu ffe kubanga tebaali baffe. Lwaki? Ebigambo ebimyufu bigamba nti kubanga obutyabaga bwe bweyongera eri abo abagamba nti baana ba Katonda, abasinga baddirira. N'olwekyo kati bintu ki ebibiri ebigenda okuleetera abo abagamba nti baana ba Katonda okuddirira era ne baddirira ne badda n'emabega? Ebintu ebyo ebibiri bye biriwa? Bawandiise nti ekisooka bwe butyabaga era n'ekyokubiri kwe kulangibwa. Tusooke tukome wano. Ki ekyaleetera Peetero okwegaana Kristo? Kwali kuyigganyizibwa. Bwe yatya okuyigganyizibwa, Peetero ne yeegaana Yesu Kristo. Yali amaze okuweebwa n'ateekebwa wabweru. Ebibye byali biwedde. Naye kye njagala okutegeeza mukiwulira, njagala bino tubyetegereze bulungi. Waliwo Bayibuli bw'eyogera ku by'ettaka ery'ebika ebina. Peetero ategeeza ttaka ki? Waliwo ettaka ery'omu kkubo, waliwo n'ettaka eritegeezaawo ewatali ttaka lingi, waliwo n'ettaka ery'amaggwa, waliwo n'ettaka eddungi. Mulowooza Peetero awo ategeeza ttaka ki? Ekigambo ekikulu nti yaddirira. Peetero yaddirira. Kakati ategeeza ttaka ki mu mataka ganaana? Ategeeza ettaka ery'oku lukalu, kubanga we watabeera ttaka lingi. Tugende mu Matayo essula 26 okusobola okutegeera bino obulungi. Tugende mu Matayo essula 26 tulabe ku lunyolo lwa 31. Bawandiise nti awo Yesu n'abagamba nti mwenna muneesitala ku lwange ekiro kino, kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba endiga ez'omu kisibo zisaasaane. Okusaasaana kiraga okunyeenyezebwa. Biyinza okuba nga biraga okukankanyizibwa era n'okuweewebwa. Peetero ki kye yayogerako? Ku lunyolo lwa 33 Peetero yaddamu Yesu nti newankubadde nga abalala banaagwa ku lulwo, naye nze tekiriba bwe kityo.
Ku lunyiro lwa 3 Yesu Kristo n'agamba nti Peetero ojja kuneegaana emirundi 3. Ku lunyiro lwa 3:5 Peetero yagezaako okulaga Kristo nti tamanyi ye by'ayogera. N'agamba nti newankubadde nga kineetaagisa okufa naawe, tujja kufa ffenna naye nga si kwegaanye. Era n'abalala ne bayogera bwe batyo, naye nga Yesu Kristo yakamala okukwatibwa, bonna ne badduka ne basaasaana. N'olwekyo baanyeenyezebwa. Peetero yali yarayidde naye oluvannyuma ne yeegaana Yesu. Ekitegeeza yaddirira. Bwe kiri, era n'abayigirizwa abalala nabo baasaasaana. Bwe kyali, lwaki? Kubanga baddirira. Ebyo byonna ki ekyabireeta? Kubanga emitima gyabwe gyali ng'ettaka ery'oku lukalu. Bino katubirabire mu kiseera kino ekyaffe. Waliwo abagamba nti bayigirizwa ba Kristo era nti emitima gyabwe giringa ery'oku lukalu. Abo ekigambo kya Katonda tekyakkatira mu bo. N'olwekyo tebalina mirandira. Sandyagadde obeere omu ku abo. Ettaka ery'oku lukalu, emirandira teginywera mu lyo kubanga tewabaawo ttaka lingi. Ekitegeeza Peetero n'abayigirizwa abalala baasaasaana okuva ewali Yesu Kristo era baanyeenyezebwa era baateekebwa wabweru ne wabulawo katono kubanga baali tebatadde mirandira mu mazima g'ekiseera ekyo. N'olwekyo bameka abagamba nti baana ba Katonda mu mwaka guno nga bwe tusemberera ekifaananyi ky'ensolo era ne mu kiseera ky'ekifaananyi ky'ensolo kyennyini kyekigenda okuleetera abangi okuddirira, kyekigenda okubaleetera okwegaana Yesu Kristo era ne bateekebwa wabweru kubanga bangi mu bo tebaateeka mirandira mu kigambo kya Katonda era tebaanywerera ku mazima ga Yesu Kristo. Tugende mu Matayo essula 13. Matayo essula 13 tugenda tandika n'olunyiro lwa 2. Tusanidde tuyigirize Kristo era n'okwaniriza Mwoyo Mutukuvu, naye tulabe ku lunyiro lwa 2 we baawandiika. N'oyo eyasigibwa awali enjazi, ensigo kye kigambo kya Katonda, ennimiro gwe mutima. Bongerayo ne bagamba nti oyo yayaniriza ekigambo nga musanyufu naye n'atafuna mirandira mu ye, n'olwekyo n'anywera kiseera kitono. Olwo ne bibeera bitya? Leka tulabe olunyiro lwa 2:1. Bintu ki ebibiri bye twalabye mu kusooka? Bawandiise nti bwe wabaawo okunyeenyezebwa oba obutyabaga, mu kiseera ekyo addirira era ne bimusuula. Tugende mu Bakolosaayo essula ey'okubiri. Mu Bakolosaayo essula ey'okubiri wano tusoma nti omulandiro gusanidde okunyweramu ffe gwe guliwa? Ye Yesu Kristo. Mu kubikulirwa essula 22 olunyiro lw'16 Yesu Kristo yagamba nti nze kikolo kya Dawudi era n'omuzzukulu we, era nze munyeenye ey'enkya. N'olwekyo bano baali tebalina mirandira era Yesu bw'anaaba nga tasimbiddwa mu ffe tetujja kulokoka mu kiseera kino eky'oluvannyuma. Omulandira ogwo y'ani? Tugende mu Bakolosaayo essula ey'okubiri. Mulabe ku lunyiro lw'6. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo mutambulirenga bwe mutyo mu ye. Ku lunyiro lw'7 bagambye nti nga muyina emizi era nga muzimbiddwa mu ye era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe nga kwe mwayanirizibwa. N'olwekyo abalina okukkiriza be basobola okunywerera mu Yesu Kristo era abalina okukkiriza okw'amazima era nga bakunywereramu be basobola okusimba emirandira mu Yesu Kristo. Mikwano gyange bino biyinza okuba nga bitegeeza okuteekebwako akabonero. Mikwano gyange bino mubiwulire bulungi. Peetero yali amanyi Yesu Kristo. Mu magezi ge yali amumanyi bulungi. Naye Peetero yali si mweteefuteefu okufa ku lwa Yesu Kristo. Mu bigambo era ne mu bikolwa Yesu Kristo yali amanyikiddwa. Naye yali si mweteefuteefu okuleka byonna ku lwa Yesu Kristo. Wano eno mwekiraba nti mu magezi era ne mu byawandiikibwa, Peetero yali ategeera bulungi Yesu Kristo. Naye Peetero yali si mweteefuteefu okufa ku lulwe. N'olwekyo kitegeeza nti Peetero yanyeenyezebwa era yateekebwa wabweru ne wabulawo katono nnyo kubanga mu kusooka yali tatadde mirandira mu Yesu Kristo era yali tateekeddwako kabonero ke. Bwe kityo naffe bwe kiri mu kiseera kyaffe. Abasinga ku ffe tuyinza okuba nga tutegeera bulungi ebya Yesu Kristo, n'olwekyo nga tetumanyi Yesu Kristo, n'olwekyo nga tetuli beeteefuteefu okufa ku lwa Kristo. Abasinga ku ffe tuyinza okuba nga tumanyi eby'omu kiseera kino mu kutegeera kwaffe naye nga tetweteeseteese kufiira mazima ga Kristo. Ebiringa bino twabirabako mu biseera ebyakayita. Bameka abali basanyukira okubeera n'obulamu obulungi naye olw'okutya amateeka g'ensi ne bakola ebitakkaanya na mitima gyabwe nti basigaze emirimu gyabwe era n'ebiringa ebyo. Mubirabe ebintu bwe bigenda obbeera mu kiseera ky'ekifaananyi ky'ensolo. Mu kutegeerako ng'omanyi amazima naye n'obeera nga Peetero nga teweeteeseteese kufiirira mazima ago.
era nga Peetero nga teweeteeseteese ddala kufiirira mazima, era nga Peetero nga teweeteeseteese kuleka kifo ky'obadde nakyo ku lwa Yesu Kristo. Ekyo ne kibeera akabonero nti toli mu kuteekebwako kabonero ka Katonda. Eyo ndabirwamu mulabe mu Maranatha we bagamba. Mu kitabo Maranatha peegi ey'ebibiri wagamba nti abaana ba Katonda bwe banaaba nga bamaze okuteekebwako akabonero era nga beeteeseteese okunyeenyezebwa we kugenda okujja. Tusooke tukome wano. N'olwekyo okunyeenyezebwa okusembayo kulinze ki kulyoke kubeewo? Katonda kyayinza okuba ng'alindiridde kye kiruwa? Mu mbuli eyo bwe muba nga muwulidde ebigambo biri, alindiridde abantu be bateekebweko akabonero. Ebigambo ebyokubiri bigamba nti tulindiridde kuweebwa omulundi ogusembayo, naye nti okukuŋŋunta kuno kujja kubeerawo abantu ba Katonda nga bamaze okuteekebwako akabonero. Singa ababuulizi babadde bawulira ebintu nga bino, tebandibadde nga bagamba abantu nti mirembe mirembe ku bituuti byabwe. Singa ababuulizi babadde bategeerera ddala ekyo Katonda ky'ayagala, bandibadde beeteekateeka era nga bateekateeka n'abalala. Singa bamanyi ekyo Katonda kyalindiridde, bandibadde bagamba abantu ba Katonda nti nga Yesu Kristo bwe yali e Getsemani era waliwo eyali ali mu kujja. Ani oyo? Oyo Yuda, ng'azze n'abasirikale abazze okutwala Yesu. Era bino byali bitegeeza okujja kw'obulabe, era byali bitegeeza okukomererwa. Naye Kitaffe ki kye yakola? Yakwatirira Yuda era n'abasirikale bonna abalala bonna okutuusa bwe yali nga maze okuweebwa amaanyi gonna mu Getsemani nga maze n'okusaba. Kolwo yasaba emirundi emeka? Yasaba emirundi 3. Temulowooza nti Setaani yali asobola okuleeta Yuda era n'abo abaali bamukimye nga Yesu tannaba kusaba kufuna maanyi? Baali basobola okujja nga yakasaba omulundi ogusooka. Nate kiyinza okutegeeza nti yali tannaba kufuna maanyi gano agamala. N'olwekyo Katonda alindiridde ki? Wano nnabbi wa Katonda yawandiika nti mu kiseera ng'abantu ba Katonda bamaze okuteekebwako akabonero era nga beeteeseteese okunyeenyezebwa we kugenda okujja. Kakati ekibuuzo, okuteekebwako akabonero bitegeeza ki? Ebyo biyinza bba nga bitegeeza ki? Olaba mu kutegeera kwaffe era nga bwe twakiyigirizibwa, tutera okugamba nti lwe lunaku olw'omusanvu. Ako ke kabonero ka Katonda, era ne twongerako nti okuteekebwako akabonero kwe kuwangula ekibi. Mu Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyolo 19, ebyo byonna mazima. Naye mwongereko na kino nti okuteekebwako akabonero kwe kunywerera mu mazima mu ngeri eya mwoyo era n'amazima nga tosobola kunyeenyezebwa. Zabbuli 16 olunyolo olusooka lugamba nti nasoosowaza Mukama Katonda kubanga bulijjo ali wamu nange, n'olwekyo sijja kunyeenyezebwa. Zabbuli 46 okuva ku lunyolo olusooka lwagamba nti Mukama kye kidduukiro kyange era kye kigo kyange, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Nate ku lunyolo olwokutaano ne wagamba nti Mukama ali wakati mu kigo era tekigenda kunyeenyezebwa. Ne mu Zabbuli ey'Ekikumi ku lunyolo olusooka wagamba nti naatunuuliranga amaaso gange ku lusozi era okuyambibwa kwange kunaava wa? Okuyambibwa kwange kunaava eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Ku lunyolo olwokusatu ne wagamba nti tajja kukkiriza kigere ekyo okunyeenyezebwa kubanga akukuuma takwatibwa tulo. Mu kitabo Maranatha wagamba nti mu kiseera ng'abantu ba Katonda banaaba bamaze okuteekebwa akabonero mu byenyi byabwe, si ke kabonero akalabikako, naye kwe kunywerera mu mazima mu ngeri eya mwoyo era ne mu ngeri ey'amagezi nga tosobola kunyeenyezebwa. Mu Bakolosaayo essuula esooka wagamba nti tetusaanidde kunyeenyezebwa. Mujjukira nti Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be mu Mataayo 16 nti abantu bagamba nti nzaani era ne bamuwa eby'okuddamu eby'enjawulo. N'agamba nti naye mwe mugamba nti nzaani? Peetero yagamba atya? Yaddamu nti oli Kristo, omwana wa Katonda. Yesu n'addamu Peetero nti omubiri n'omusaayi si bye bibikudde ekyo, naye Kitaffe ali mu ggulu yakubikkulidde. Kwegamba mu by'amagezi Kristo yali amanyikiddwa eri Peetero. Naye ku lunyolo olwabiri n'olwabirimu Yesu yatandika okugamba Peter era n'abayigirizwa abalala ng'agenda okubonyaabonyezebwa ekkanisa essekimu ne gavumenti era ng'agenda okufa. Peetero n'addamu atya? N'amugamba Mukama wange ebyo tebibangawo. Yesu n'amuddamu nti
nva emabega Setaani. N'amugamba nti omuntu bw'anaayagala okungoberera yeekyawe era yeetikenga omusaalaba gw'ennaku zonna angoberere. Kristo n'ayongerako nti ayagala okuwonya obulamu bwe alibubuza. N'agamba nti oyo alibulwa obulamu bwe ku lwa Kristo aliddamu okubuweebwa. N'olwekyo wano tukiraba nti mu ngeri ey'amagezi Peetero yali amanyi bulungi Yesu Kristo, naye yali tannateekebwako kabonero era yali mweteefuteefu okufiirira Kristo. Tusomye ebigambo ebigamba nti okuteekebwako akabonero kwe kunywerera mu mazima mu ngeri ey'amwoyo n'ey'amagezi nga tosobola kunyeenyezebwa, nga tosobola kutwalibwa buli mpewo ey'obulimba, era nga tosobola kunyeenyezebwa olw'okulwanyisibwa, era nga tosobola kunyeenyezebwa olw'ebisoomooza, naye nga weeteeseteese okufiirira Kristo. Mu Testimony for the Church volume ey'okutaano mulimu ebigambo ebigamba nti tusaanidde tusalewo okufa okusinga obutawulira Katonda oba olw'okusalawo obutawulira amateeka ga Katonda. Ayongerayo n'agamba nti ekyo kye kisaanidde okuba ekiruubirirwa kya buli muntu. Bwe biba nga ebyo bitegerekese bulungi tugambe amiina. Tugende mu Bakolosaayo essula esooka tulabe ku lunyiriro lw'13. Twalabye ebyokulemera ku kukkiriza era n'okusimba emirandira mu kukkiriza. Naye wano eno bawandiise nti obanga munywerera mu bye tukkiriza musimbye amakanda era temunyeenyezebwa. Ekigambo kye tusembyeyo nakyo kigamba kitya? Tulabye nga kwe kuzimbibwa mu mazima era n'obutanyeenyezebwa. N'olwekyo tusaanidde tutegeere amazima mu magezi era ne mu ngeri ya mwoyo, oba mu ngeri y'amagezi oba mu ngeri ya mwoyo nga tetusobola kunyeenyezebwa. Tuddemu tusome ebigambo bino bigamba nti obanga tuli banywevu mu bye tukkiriza tusimbye amakanda era nga tetunyeenyezebwa era tetugibwa mu ssuubi ery'enjiri ennungi gye twawulira. Bongerako nti enjiri ennungi eno yabuulirwa buli kitonde kyonna. Ekibuuzo, bubaka ki mu kiseera kino eky'oluvannyuma obusaanidde okubuulirwa abantu bonna? Bwe bubaka bw'abamalayika abasatu. Busaanidde bubuulirwe mu mawanga gonna, nate nga kino kye kiseera eky'okuteekebwako akabonero tuleme okuba nga tunyeenyezebwa. Waliwo oluyimba lulungi lugamba nti Mukama kye kidduukiro kyange siityenga, nga ndi mu kwagala kwe sijja kunyeenyezebwa. Ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi era nange sijja kunyeenyezebwa. N'olwekyo oluyimba olwo lulungi nnyo olutugamba nti tetusaanidde kunyeenyezebwa era tusaanidde tusimbe amakanda mu kigambo kye tuleme kunyeenyezebwa. Ye mukulembeze waffe, tetujja kunyeenyezebwa. Lwongerayo nti ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi nange sijja kunyeenyezebwa. Era ebigambo ebyo byaggyibwa mu Zabbuli esooka, y'ensonga lwaki bigambo birungi nnyo. Zabbuli esooka olunyiriro olusooka lugamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi n'atayimirira mu kkubo ly'abo ababi era n'atayimirira wamu n'abo abakola obubi, naye amateeka ga Katonda mwasanyukira era mwalowooleza kiseera ki? Emisana n'ekiro. Oyo ajja kubeera ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi era buli ky'anaakola kijja kuba kirungi. Naffe tusaanidde tusabe nti Mukama waffe otuyambe tuleme kuba nga tunyeenyezebwa, tubeere ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi. Ebyo si lwa maanyi gaffe naye ku lw'amaanyi ga Katonda. Tugende ffenna mu Matayo essula 10. Twakirabye bulungi nti Peetero n'abayigirizwa abalala baali bategeera Kristo mu bigambo era ne mu kutegeera kwabwe, naye tebaali beeteefuteefu kubonaabona wamu naye, era baali si beeteefuteefu kulangibwa mazima ge, kubanga baali tebateekebwako kabonero ka Katonda. Era ekizibu ekiri eri ffenna kye kino nti onoobeerawo otya singa omwagalwa wanaakulekawo kubanga ogoberedde amazima? Bameka ku mmwe abannaasigala nga munyweredde ku Kristo? Ani agenda okunywerera ku Kristo nga b'omu maka ge bamuleseewo kubanga yagoberera amazima g'ekigambo kya Katonda? Ojja kweyongerawo okugoberera Yesu Kristo nga mikwano gyo gikuleseewo. Bwonna obanga owanguliddwa okugoberera Yesu Kristo, kijja kutegeeza nti tewateekebwako kabonero. Bwonna weewebwa era n'oteekebwa wabweru, kijja kutegeeza nti tewateekebwako kabonero. Ng'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu tutera nnyo okwagala kwogera ku by'akabonero ka Katonda ne twogera bulungi nga bwe tukategeera, naye oyinza okuba nga naawe oteekebwako akabonero kano era oli mweteefuteefu okufiirira amazima gano. Leka tugende wali we nabagambye.
Mu Matayo essula 10 tulabe ekigambo kya Katonda bwe kigamba, leka tulabe olunyiri lwa 37. Bawandiise nti ayagala kitaawe oba nnyina okusinga nze tansaanira, ayagala mutabani we oba muwala we okunsinza nze tansaanira. Ayongerayo n'agamba nti era oyo ateetika musalaba gwe kungoberera tansaanira. Ku lunyiri lwa 39 agamba nti anoonya obulamu bwe alibubuza, naye oyo abuza obulamu bwe ku lwange alibufuna. N'olwekyo okuteekebwako akabonero n'okunywerera mu mazima, mu ngeri eya mwoyo ne mu ngeri ey'amazima, nga tosobola kunyeenyezebwa, kwegamba n'obeera ng'oli munywevu. Omuza w'obuggya ow'ekkanisa yayogera ebigambo bino eno. Bamubuuza nti Martin Luther, oyinza okuba nga ogenda kuddamu okwekyusa? Ekyokuddamu kye yabawa kye kiruwa? Yabagamba nti waneeno we nnyweredde nze. Sisobola kwekyusa era sisobola kukola ekyo ekitakkaanya na mutima gwange. Siyinza kukola kintu kirala kyonna kyonna Katonda annyambe, amiina. Yagamba nti si kya nsonga omukristaayo okukola ekyo ekitakkaanya na mutima gwe. Ebigambo bino bitegeeza nti sijja kunyeenyezebwa ng'omuti guli gwe twalabye ogwasimbibwa okumpi n'amazzi amangi. Olw'ekisa kya Katonda yagamba nti n'olwekyo nange sisobola kunyeenyezebwa. Olumu tutera okwogera nga bwe tumanyi akabonero ka Katonda era nga tutegeera bulungi okuteekebwako akabonero kye kitegeeza, naye ekizibu eky'amaanyi kye kino nti oyinza okuba nga naawe oteekebwako akabonero. Mu Danyeri essula esooka olunyiri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi, Danyeri naye ayinza okuba nga yayaniriza obubaka obw'okuteekebwako akabonero ka Katonda, era ayinza okuba nga yategeera bulungi obubaka obw'okubeera n'obulamu obulungi. Ye ayinza okuba nga yagamba nti tajja kweyonoonesa na mwenge era n'ebyokulya bya kabaka, kwegamba yali mweteefuteefu okufa olw'ebyo byonna. Danyeri n'ateekebwako akabonero ng'omuntu wa Katonda. Si ye yekka, naye era n'abasajja bali bonna basatu Abaebbulaniya, bonna baategeera bulungi okusinza okw'amazima bwe kuli. Mu ngeri ey'amagezi baali babitegeera bulungi, nate era ne mu ngeri eya mwoyo baali babitegeerera ddala bulungi. Kwegamba baali beeteefuteefu okufiirira amazima. Baagamba kabaka nti ayi Nebukadduneeza, tewali nsonga lwaki tukuddamu ekigambo ekyo, kubanga ffe Katonda waffe agenda kutulokola mu muliro ogwo. Nate ne bw'anaaba nga tatulokodde, ne bagamba Nebukadduneeza nti tetugenda kuvunnama ffe okusinza ekyo ekifaananyi. Ne mu Danyeri essula ey'omukaaga etteeka ne liteekebwawo erigamba nti bw'otoosinza okusinziira nga gavumenti bwe yaragidde, era nga kuno kwali kusinza Katonda mulala atali wa mu ggulu, ne bamugamba nti ogenda kusuulibwa mu bunnya bw'empologoma. Mu ngeri ey'amazima Danyeri yali ategeerera ddala amazima bwe kyali. Yali mweteefuteefu okufiirira amazima. N'olwekyo naffe okuteekebwako akabonero mu kiseera kino ekyaffe kwe kunywerera mu mazima, mu ngeri eya mwoyo era ne mu ngeri eya mubiri, nga tosobola kunyeenyezebwa. Omuwandiisi w'oluyimba olumu yawandiika n'agamba nti yaayaanira okuyimirira nga Danyeri, oyaayaane okuyimirira wekka bwe kinaaba nga kyetaagisa era obeere n'ekiruubirirwa, era bonna bamanye oluuyi kw'oyimiridde. Tusaanidde tuyaayaanirenga okuwulira amateeka ga Katonda newankubadde nga abasinga banaaba bagakuusa, era ekyokulabirako kye tulina ye Danyeri. Tugende mu Luka essula 22. Waliwo ekyama kye tugenda okulaba wano, kye ekyaleetera Peetero okuteekebwako akabonero mu kiseera ekisembayo. Peetero yeegaana Yesu, era Peetero yakuŋŋuntibwa, era yali agenda kuteekebwa ku mabbali ne wabulawo katono nnyo. Nate Peetero yeegaana Yesu Kristo era ne yeemulugunya, naye oluvannyuma waliwo ekintu ekyabeerawo. Bikolwa bya Batume essula 15. Peetero bwe yali ng'atandise okuyigiriza amazima ag'omu kiseera kino, n'ateekebwa mu kkomera. Peetero yayimirirawo ku lw'amazima, era mu ngeri ey'ekyewunyo n'aggyibwa mu kkomera, n'atandika okuyigiriza amazima ag'omu kiseera kino. Yatandika okuyigiriza nga takkaanya na mateeka ga gavumenti eyaliwo mu kiseera ekyo. Ku lunyiri olwa 28 bwe batyo ne basanga Peetero ne bamugamba nti tetwabaganye kuddamu kwogera mu linnya ng'eryo. Ku lunyiri olwa 29 Peetero yaddamu atya? Yagamba nti tusaanidde kuwuliriza Katonda okukira abantu. Ki ekyamuleetera okukyuka okutuuka awo? Yali yategeeredde ddala amazima kye gategeeza, era yali mweteefuteefu okufa olw'amazima. N'olwekyo wano yali yamala dda okukkirizibwa ne Katonda. Ki ekyaleeta bino? Omwoyo w'obunabbi atugamba nti
Peetero bwe yali ng'amaze okwegaana Yesu Kristo n'akwatibwa era n'atwalibwa mu maaso ga kkooti. Peetero naye bw'atyo yagenda nga yeekwekakweka mu lujjudde lw'abantu abo. Tugambibwa bulungi nti Peetero yeetegereza Yesu engeri gye yali nga abonyaabonyezebwa. Awo ku mulundi ogwokusatu ng'amaze okumwegaana, Yesu Kristo yatunuulira mu maaso ga Peetero, era ne Peetero bw'atyo n'atunuulira Yesu Kristo. Awo Peetero n'atandika okukaaba nga bw'asinda. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti yafuluma n'avaawo Yesu Kristo we yali abonyaabonyezebwa n'agenda e Gesusemaani. N'atuuka awo Yesu Kristo we yali asabira ng'akaaba mu kiseera ekyali kyakayita, era n'entuuyo z'omusaayi nga zikyali mu kifo ekyo. Peetero n'afukamira awantu awo n'atandika okulowooza ku bya Kristo byonna, okusinziira ku bye yali yamugambye ku nnaku ye ku kubonyaabonyezebwa kwe. N'ajjukira Yesu Kristo nga mugamba, Simooni, Simooni Peetero, Setaani yabasabye okuba wewanga eŋŋano, era nga Kristo yali yamugambye nti, Peetero, nkusabira okukkiriza kwo kuleme kuddirira. N'amugamba nti wonna amala okunywera onyweze ne baganda bo. Ne ku mulundi ogwasooka Peetero yawangulibwa, era nga waliwo bangi ku ffe abagenda okuwangulibwa. Bangi ku ffe bajja kuwangulibwa, naye ng'ekyennaku wano Yesu Kristo yali asabira Peetero, naye Peetero ye n'ateesabira. Naye tekitegeeza nti okusaba kwa Kristo kwali tekuyina maanyi. Kwegamba Yesu yasabiranga Peetero, naye ye Peetero teyeesabira ye nga ye. Kristo naffe kaakano atusabira, era naffe tusaanidde kola ki? Tusaanidde naffe tumanye okwesabira. Omwoyo w'obunabbi ayongerayo n'agamba nti Peetero bwe yakomawo e Gesusemaani omulundi ogwokubiri, yali takyayinamu kusumagira, era yali takyetaaga Kristo kujja kumugamba nti muzuukuke, 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 waakiri mubeere wamu nange okumala essaawa emu. Omwoyo w'obunabbi atugamba nti Peetero yakizuula bulungi nti okubonyaabonyezebwa kwa Kristo kwabaddewo olw'ekibi kye. Kuva ku olwo Peetero n'asalawo okugoberera Yesu Kristo era n'okumufiirira bwe kinaba nga kyetaagisa. N'olwekyo Peetero yakkirizibwa ng'eggwanga lya Katonda era n'ateekebwako akabonero. Okuteekebwako akabonero kwe kunywerera mu mazima, mu ngeri ey'amagezi era ne mu ngeri ya mwoyo, nga tosobola kunyeenyezebwa. Kuva ku olwo Peetero yali yeeteeseteese okufiirira Yesu. Leka tusome ebigambo bye biri mu kitabo kino ayayanira okuyita mirembe gyonna. Bawandiise nti Peetero yaddamu okwetegereza ebibye nga Yesu Kristo ali mu kusalirwa omusango. Byalinga binyigiriza omutima gwe okukitegeera nti naye alina kyeyayongeddeko ku mugugu gwa Yesu Kristo olw'okukakkanyizibwa era n'ennaku ennyingi. Bongera ne bagamba nti wali yali Yesu Kristo bwe yali nga yeegayirira kitaawe. Awo Peter we yali era naye n'ateekawo amaaso ge ne yeesabira okufa. Yasooka kwesabira nti singa afa. Kakano yali awulira nga singa kisoboka ye ne yeetika omusaalaba gwa Kristo. Yawulira nti singa ekiseera kiba kikomyewo emabega tasobola kuddamu kwegaana Yesu. Bameka ku ffe abeewulira bwe tutyo? Bw'obanga teweewulirangako bw'otyo oyinza okuba nga wavvoola Omwoyo Omutukuvu. Naye mu ngeri yonna wakyaliwo omukisa gw'okusonyiyibwa. Oluvannyuma Peetero yayimirirawo ku lwa Katonda, era naffe Katonda yaddamu otuwa omukisa ogwokubiri. Twaweebwa omukisa ogw'okuddabulula enneeyisa zaffe, tusobole okunywerera mu mazima. Ekirubirwa kyaffe kisaanidde kibeere okufa naye nga tetuswaziza Katonda oba okuddibya amateeka ge. Njagala malirize nga njogera bino. Mu Peetero ekyokubiri Peetero yagamba nti musuula esooka ku lunyolo lwokubiri. Kyenva siikome okubajjukiza ng'ebyo newankubadde nga mubadde mubimanye, munywerere mu mazima g'ekiseera kino. Ekigambo okunywera kitegeeza ki? Bitegeeza okuguma era bitegeeza okuteekebwako akabonero. Mujjukire ebigambo ebigamba nti tusaanidde tubeere n'ekiseera ekimala okulowoozanga ku ebyo ebyabeera ku Yesu Kristo, wakiri essaawa emu buli lunaku. Ebyo bitegeeza nti tusaanidde tuddemu twejjukanye ebyo bye twayigako edda. Era nange kino kye mbasaba, ddayo ne munyiririze wasoma edda era ne mu by'okuyiga bye wayigako oddemu weetegereze ebigambo bye wagendanga owandiikako ku miramu egy'enjawulo. Ebyo ddayo obiddiŋŋane. Kijja kukulaga oba ng'okyayimiridde mu mazima oba ng'okyabinywereddemu. Oyinza n'okuba ng'ebyo tewabiyiga nga bwe kyali kisaanidde. Mu buli kiseera kyonna bw'oddamu ebyo bye wayigako obeera oli mu kunywera mu mazima. Y'ensonga lwaki
Lwaki Petero yagamba nti kyenva siireme kubajjukiza ng'ebyo newankubadde nga mubadde mubimanyi ne munywerera mu mazima g'ekiseera nga kino. Kaakati oluvannyuma weebuze nti ndi mweteefuteefu okufa olw'amazima gano? Nnyinza okuba nga neeteeseteese okuwaayo obulamu bwange ku lw'amazima? Ddi lwe wali ozzeemu okusoma ku bitabo bya Ellen G. White bye wali wasomako? Ddi lwe wali ozzeemu okusoma eby'okudda kwa Yesu Kristo? Okimanyi bulungi ng'amazima ganywera mu ggwe? Wasembayo ddi okusoma ku bitabo bya Mwoyo w'Obunnabbi? Okugeza ng'amadaala agatutuusa eri Kristo, omulimu gw'obujjanjabi, olutalo olunene, ekitabo kye nsinga okwagala, Testimony for the Church era n'ebirala, ebyo byonna wasemba bisomako ddi? Ddayo osome ku bitabo ng'ebyo. Era baganda bange ne bannyinaze mwebuuze nti singa nteekebwawo we ŋŋenda okuttibwa, nnyinza okufiirira amazima nga gano oba nnyinza okuddirira? Nnyinza okugamba nti ebitabo ebyo sibimanyi? Sisobola kugamba nti Yesu Kristo simumanyi. Toyinza kugamba nti oli omubuulizi yali yampabya. Oyinza okufiirira amazima. Omusota ne gunyiigira omukazi era ne gugenda okulwanyisa abawali muzadde lye, nga beebo abaasigalawo okukuuma amateeka ga Katonda era balina n'okujulira kwa Kristo. Kitegeerekeka bulungi nti tuli mu lutalo, ate mu lutalo mubeeramu n'okubonaabona. Nate olutalo luno lutegeeza okuweweebwa, kitegeeza obulamu ku bantu abamu era n'okufa ku luuyi olulala, kubanga kiseera kya kuweweebwa n'okusuulibwa ku mabbali. Oddeyo osome ku ebyo bye wali wasomako. Weebuuze nti bino neeteeseteese okubifiirira? Weebuuze ku bikwatagana ne Ssabbiiti. Bameka kufa abagamba nti ebya Ssabbiiti tubitegeera? Ntegeerera ddala bulungi ku bikwatagana ne Ssabbiiti. Naye ekibuuzo kye kino, weeteeseteese okufiirira Ssabbiiti eno? Ekifaananyi ky'ensolo bwe kinaba nga kimaze okulangirirwa, we tugenda okutegeera eyateekebwako akabonero era n'oyo ataateekebwako, kubanga leero bantu bameka abalinnyiridde Ssabbiiti ya Katonda era ne bagiddibya balyoke beesanyuse oba basigaze emirimu gyabwe. Abantu ng'abo tebateekebwako kabonero. Tosobola kuteekebwako kabonero. Ate wano teweerimba era tosaanidde kuddirira, kubanga wano y'enkomerero. Ekirala kye tusaanidde okwebuuzaako kyekyo ekikwatagana ne weema entukuvu. Ekyo kye kintu kye twayigangako. Naawe okkiriza nti ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'Ekkumi mu 1894 Kristo yagenda watukuvu ennyo. Weeteeseteese ku lw'amazima ng'ago. Binaaba bitya singa banaakugamba nti bw'oba ng'okkiriza ebyo ebyabeerawo mu 1844 ekitegeeza naawe okkiririza mu bulimba. Era bagamba nti abo abakkiriza mu ebyo be bakakanyaza ensingo era abaava ku mazima. Ki kye bakolera abantu ng'abo? Babateeka mu makomera era ne babalwanyisa. Oneewakana amazima ga Katonda? Waliwo ekiseera ekigenda okubibikkula. Oyinza okuba ng'oteekebwako akabonero ka Katonda. Ekyokutaano ekyokulowoozaako ennyo kyekyo ekikwatagana n'abafu engeri gye beeyisaamu. Ate bino bikwatagana n'okusaba emyoyo. Wasemba ddi okuyiga ku bikwatagana n'amazima gakwata ku bafu? Ebyokuyiga ng'ebyo wasemba ddi obiyiga? Oyinza okuba ng'oteekebwako akabonero okuyita mu byamwoyo era ne mu by'amagezi nga tosobola kukankanyizibwa era weeteeseteese okufiirira amazima ng'ago. Kinaaba kitya singa Setaani aneeyisa nga Kristo akomyewo? Abo Setaani n'agamba abo bonna abaamugoberera nti bali abantu abataatugoberera tusaanidde tubasaanyeewo. Naawe onoonywerera ku mazima oba naawe ojja kusinza? Oyinza okuba ng'oteekebwako akabonero. Kiri kitya ku kuwangula ekibi? Ddi lwe mwasemba okuyiga ku bigambo ebyogera ku kuwangula? Oyinza okuba ng'oteekebwako akabonero. Oyinza okuba nga weeteeseteese okufiirira amazima. Tuyinza okujjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti mutye Katonda era mumusinze. Ye kitegeeza ky'okusinza. Bayibuli egamba nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu ekirala kyonna kyonna byonna mubikole olw'okugulumizanga Katonda. Ddi lwe wasemba okuyiga ku bubaka obulaga okubeera n'obulamu obulungi? Era nga Danyeri naawe oli mwetegefu ku bikwatagana n'obulamu, nga newankubadde kineetaagisa okugafiiririra nga tojja kuddirira. Bantu bameka abaddiridde ku bikwatagana n'okubeera n'obulamu obulungi nti balyoke bakkirizibwe ab'omu bika byabwe oba abo be bakola nabo oba mikwano gyabwe? Ekyo kitegeeza toli mu kuteekebwako kabonero newankubadde ng'owummula ku lunaku lwa Ssabbiiti era ng'ogamba olindiridde okudda kwa Yesu Kristo. Mu birabikako obukakafu obulina naye mu byamwoyo tonywedde ku bukakafu obwo era tobugoberera. Kiri kitya ku bikwatagana n'ebyennyambala? Tusobola okukola olukalala nga luwanvu nnyo.
Muddeyo mulabe ku by'okuyiga bye twasembayo okuyiga. Wasemba ddi okuyiga ku bigambo ebikwatagana n'ebyo? Muddeyo mubiyigeko era mwebuuze nti neeteeseteese okufiirira ebintu nga bino? Nate mugende mubirowoozeeko nnyo. Abasinga muyinza okuba nga temwambala byambalo ebibaswaza, naye olw'okuweebwa ekitiibwa mu mikwano gyammwe n'abo be mukolagana nabo era n'abantu abalala, ne muwambala ebyo ebitaweesa Katonda kitiibwa. Ekyo kitegeeza nti toli mu kuteekebwako kabonero. Waliwo abaatandiyambadde byakwewunda, naye bwe bamala okukizuula nga kye kintu ekikolebwa abantu bonna, ne batandika okwewunda era n'okwessaako ebintu ebirala eby'omulembe. Bwe batyo mu kifo ky'okunywerera ku mazima, ne batandika okugeegaana nga Peetero bwe yeegaana Yesu. Okwo si kwe kuteekebwako akabonero, naye okwo kuba kunyeenyezebwa. Ebyo temubiraba? Obeera oli mu kuggyibwa wali eri we wali mu kukkiriza. Go to Luke chapter 6 with me. Tugende ffenna mu Luka essula 6. Oli mu kunyeenyezebwa. Oyinza okuŋŋamba nti ebyo tobiyigirizaako nnyo, naye mikwano gyange tusaanidde tubeere nga tutunula tuleme kuba nga tunyeenyezebwa. Kubanga ekiseera kituuse nti kyonna kyonna ekinyeenyezebwa kibeere nga kinyeenyezebwa. Ddi lwe wasembayo kuyiga ku bigambo ebyogera ku kusenguka okudda mu byalo? Oyinza okuba nga okkirizibwa mu bubaka ng'obwo? Sibawulidde bulungi. Muyinza okuba nga ebintu ebyo mubikkiririzaamu. Bameka bagenda okusanga obuzibu olw'okubeera mu bibuga kubanga bawulira nga tekyetaagisa kuvaayo. Muyinza okuba nga mubadde mubitegeera mu magezi, naye olw'obutabigoberera ne bibaleetera okunyeenyezebwa. Oyinza okuba ng'oteekebwako akabonero. Bino bye mbabuuzaako mikwano gyange. Bino bye bisumuluze bitaano eby'okulokoka. Oyinza okunywerera mu bye tukkiriza ebikwatagana n'embeera z'Ekikristaayo n'emisingi emirala gyonna. Oyinza okuba ng'onywerera mu misingi egyo. Kiri kitya ku bikwatagana n'okwessa awamu mu by'eddiini? Bameka abamaze okuva ku mazima olw'okubeera nga basawa kimu mu maddiini? Bameka abagenda mu bikwatagana n'okussa ekimu mu by'amaddiini naye nga banywevu nga bagamba nti bakkiririza mu by'ekiseera kino? Ne bagamba nti tukyanyweredde ku bubaka bw'abamalayika abasatu. Naye malayika owookubiri agamba nti Babuloni akoze atya? Kigudde Babuloni eky'amaanyi era abantu bange mu kifulume. Naye yo Babuloni egamba nti oyo yenna atassa kimu nayo tayagaliza birungi nsi, n'olwekyo asaanidde abonyeebonyezebwe. Mangu nnyo ddala mu kifaananyi ky'ensolo. Tugenda kukiraba bulungi era tutegeere oyo yenna yateekebwako akabonero bw'ali era n'ataateekebwako bw'ali. Mikwano gyange, okusinziira mu mutima gwange ndaba, nate era n'ennaku ennyingi ey'oku mutima, n'era mbeegayirira nga Peetero bwe yeegayirira, era nga Yesu bwe yeegayirira, nti munywerere mu mazima. Mu Yokaana essula 5 Yesu yagamba nti okuva ku lunyiriri lwa 38 okutuuka ku 4 nti munoonya mu byawandiikibwa kubanga mulowooza nti mu ebyo mwe muli obulokozi bwammwe, naye ng'ebyo bitegeeza nze. Bw'amala n'abagamba nti naye mwagaana okujja gye ndi mufune obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo osobola okuyiga ekigambo kya Katonda okumala ebbanga ddene n'obeera n'obukakafu obumala mu byawandiikibwa, naye ekizibu eky'amaanyi kye kino nti weeteeseteese okusinkana Yesu Kristo akuwa amaanyi ag'okuwulira amazima ng'ago era n'okugafiirira bwe kiba nga kyetaagisa. Okwo kwe kuteekebwako akabonero. Ayi Mukama, otukuse omugaati ogwateekebwateekebwa mu ggulu, era tuwe okuwulira eddoboozi eritukoowoola nti tuzuukuke. Mugende mu Luka essula 6 n'atera okumaliriza. Weeteeseteese okubonyaabonyezebwa olw'amazima nga gano. Mikwano gyange, singa naaba mpeereddwa omukisa omulala ogw'okubuulira, nandyagadde okunywerera ku kintu kino. Mulowooza lwaki? Oluvannyuma lwa Kristo emyaka 533 era okutuuka mu 1700 n'emyaka egyaddirirawo oluvannyuma lwa Kristo, Abaprotesitanti bakwatibwanga abapaapa era n'obukulembeze bwa gavumenti ne basibibwa era ne battibwanga. Mulowooza lwaki Abaprotesitanti ng'abo baateekebwanga ku misalaba era n'okuttibwa ne babikkiriza era nga baagadde? Balinga baagala okulaba oba amazima ago ge bakkiriza gaafuuka kitundu ku bo. Baabagambanga nti twagala okulaba oba nga mukkiriza mu mazima ago. Etteeka ne liteekebwawo nti mubasibe era mubasibire ku miti, muteeke enku wansi waabwe, n'olwekyo mubookye tulabe oba nga bakkiriza mu ebyo bye bakkiriza. Bwe kityo bwe kyali, bwe batyo bwe baategeranga oba nti banywevu mu by'okukkiriza. Nate ekigambo kya Katonda kitugamba nti omusaayi gwabwe zaabeeranga nsigo ezisigiddwa
ezinaazaala abakristaayo abalala ab'amaanyi nga be batabadde bakristaayo naye nga beetegerezanga okufiirira amazima ng'ago ne beetegereza abakristaayo bano ab'amazima abeeteeseteese okufiirira amazima abo oluvannyuma ne bagamba nti gano gasaanye gabeere nga ge mazima. N'olwekyo mangu nnyo ddala buli omu agenda kutegeera oba nga yazimba ennyumba ye ku lwazi, mangu nnyo ddala tugenda kumanya oyo abadde azannya obuzannyo ku bikwatagana n'okusinza. Nate tetugenda kulindirira kiseera kiwanvu nnyo kubanga okukwewuwa n'okukuŋŋuntibwa kwatandika era ng'omuliro gwongezebwa emirundi 47. Nga maliriza mu Luka essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 47 ne bukumaliriza bawandiika ne bagamba nti omuntu yenna awulira ebigambo byange era n'abinyweza ŋŋenda kubalaga bw'afaanana. Afaanana omusajja omugezigezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. N'olwekyo amazzi amangi bwe gajja ne gakuba ku nnyumba eyo naye n'etasobola kukola etya, naye amazzi ago